tuve ku bantu abatalina mpisa. Abantu abatalina mpisa buli wantu we bali. Tukkirize mu bayimbi mulimu abatalina mpisa. Nga bo banyani lule. Nzaza we nadesi musaba conversation mbutulekane. Nadesi musaba conversation mbu nyombe naye. Ati nagamba tugende mu ghetto gye tuba tubyogerera kati ghetto gimanyi. Ati I know wabona wabi abavubuka. Ati ampuliriza. Gwe yakakolera interview meka mu ghetto. Kenzo. Teyali ya mukati. Namuletera gula kizimbe. Nakigula. Ekizimbe nanyini kyo tumumanyi. Nza mumanyi era nza kitunda. Wali oyagaza achembere eyo. Wali mwaga. Namuletera gula kizimbe. Ekizimbe ng'akitunda David tamumanyi. Nza mumanyi. Ekizimbe nga nza kitunda. Ono ye muguzi. Ekibuloka kasa kiweramu abantu abangi kifa. Okitegedde kiba kisabulukuse. Ati ziri ludda waawo. Okusinziira otwadeka twogera. Oba tutesiza n'omusajja. Nanga ate tuwamu omusajja okubanza soga nesimwagalira ddala. Obadde olundeseeyo bulo. Omanyi ye bannanga Abaganda. Omanya omusajja ono alina akantu katera okugamba n'Abaganda. Omuganda omutuufu ali bw'ati. Nangamba ekiriwo okusiza ku musajja nga yadde akola. Tufunye chance tumuleka. Tumukomerere ne mubuuza. Tumukomerera ne mubuuza ne wayogedde ko naye. Nze sogera naye. Ne mugambe ng'ekiri oli bwoya. Tugende tumuwe. Nambe. Mu priyo gambye omusajja tutemu tuti. Ati nze we mba nkola interview jange. Ate sizikola David nga bw'agamba. Nzikola kusinziira ku kibaawo ku time eyo. Naki kyenjogera na nsonga kigendaba. Siyina lutalo na muntu olw'enkomeredde nti oyo muwalanira ddala okujjako we bali. Abagano tereeza byenjogerako. Okitegeera naye kati nze ebiseera ebisinga obungi oyo mukomerera nnyo. Naye mukomerera mu kituufu okusinziira nze kyembandaba. Okitegedde kyegamba. Kakati David ate yo aba amukomerera goberera nze. Ojja kutomera kubanga nze njogera ku kibaawo ku time eyo ne kyembandabye era wakola ekituufu era nja ne ngamba nti kino kyabadde kituufu ne wankubadde oli agaye nti kinze gamba nti kino kyabadde ekituufu era we nawulidde nga kubo Devicom lekera ogoberera nambe mutamanyi gyalaga. We nawulidde nga kubo omulango omunene nga bamulengezezza ku kugulawo simanyi Kofi Marathon za naleero ne ngamba naye yabadde omutuufu kubanga tebayinza kuddira oli n'omuleta n'omuvimbisa naye nga nawe olina abayimbi b'ogamba nti bopromotinga oba b'ositula bannabitone so nga ate bo mu kugulawo oluguudo lw'eggaali y'omukka munnayuganda yena teyaliiko bayita baabwe okiwulira kati ate ffe mu kugulawo ebyaffe tuyita baabwe ate ne tubavimbisa ne ngamba mu nsonga eyo muki mutuufu waliwo wabeera omukyamu waliwo wabeera omutuufu bayizizira kuba ne interview ku channel yange ne bagamba nze kasooka mbosi wangu kusaidia Kenzo bulamu bwange bwonna nali open ne mbagaane leero ndi ku side ye ayina ebintu byakoze biraga nti superstar wa Uganda tayina yalabikidde mawulire nga Bebe Cool yafuuse badde bagenda mutuma omuyimbi bagenze ku kisaawe ne Bebe Cool nga kwali ne bagamba Kenzo yakoze ekyo kituufu kubanga wagende gundi eri TZ demo ntamunona Lwaki yo nakiriza munone ku kisaawe ne bagabira yekwesa amawulire ni ekikoza kigendedde ng'omuyimbi ekyateekeddwa okukola. Anyway. Ekirala. Byalimu okukulengeza. Lwaki ogoberera nambe emu? Oba yegoberera kya butonde ng'olaba okukoppa. Naye mbadde njagala. Omuzindalo guno tegunnagenda wala. Ensonga zange nono zisooke ziggwe. Okay. Lwaki side yange agambye ye side yange tagibeerangako. Kati njambulira ensobi zange. Gwe tubatandika naye asookako omuddemu bulungi. Yes. Kwata omuzindalo kubanga omuntu oba tomutegeera noga omusajja ono amazima gali nti lwaki ali bw'atyo kati sebo nsaba ontereze osanga wandesanga nga nterezezza. Kakati nze nafunira obuzibu era nikogenda ku bino ebya corporate olunaku lumu mwagenda mu State House ono mwagenda mu Parliament
mwagenda sekita zaliza mirundi 3 mwavaayo nga sekita za mwezi mbiri tezikwata mu ya posting ebintu kati bikwatagana waliwo yagamba abayimbi begase oli n'agamba mbategeeza kola federation kakati no wakola tune ebyo nasinga kwawukana naawe ng'oyingidde mbya federation nga nebuuza mwasooka ne mufuna obutakkaanya n'omuyimbi bw'abayisaamu amaaso Sophie Nantongo ndowooza okusobola olulimi lwe bataakusanyukira nabo muyinza ku federation mwezi nali sigendangayo era kasookebwa nagenda emirundi egi nga ndaba Kenzo federation gyali mu kusaba nga ndowooza nti egenda kubeegatta abantu bonna nenze nagenda okulanga ebigendererwa byo ndabanga ayerwanako omuntu atya omu nendabanga abayimbi abandi badde nga bafawunda obandi badde nga abayiwa amagezi toli nabo nga mukulu Simakula simulaba mukulu Moses Matovu simulaba mwami Jufre Utayas kala abayimbi olaba nti boyinza okugamba nti abenkize ennyo sika abibanfuna wisigenda wala tumuli bankizo naye waliwo oyinza okugamba nti ono singa olaba gundi kati nti azze ekintu kibawo ekiri nebuuza lwaki baba abalala tukwata tebali mu kibiina awo tandika okufuna obutakkaanya bwange naawe nendaba kansoketereze ekyo point tuterezemu kwemu kwate endala ekisookera ddala ekyantandisa oba ekyatutandisawo federation kikubuulire ekyatutandisawo federation kyekino one njagala okkirize nti ensi ekyuka twali tetuyina express way era abantu abaaliwo abamu balinawo amayumba waliwo olutalo lw'amaanyi nnyo abantu okubajja ewantu awo naye okuva lwe baateekawo ekkubo eryo ate abafunyeemu okuba nti wabanguyira wabakonekitingawa ate nabo bangi nnyo okitegeera eyo y'ensi music mu Uganda tufunire ewantu wamu ku stage awo nga tuyimba wokka tewaliwo pulaani yonna ya muyimbi kusooka kujja mu music oyo kasente nga tanayimba so nga omuyimbi bw'amala okuba hiiti awo Mukama aba amutadde obulamu bwe naye yeyagaleko nga bwe kiri mu nsi endala zonna ezaakulaakulana naddala Amerika ne Bungereza kitegeeza nti baazimba system ng'omuyimbi bw'ayimba oluyimba ne baluteekamu ssente ne balupromotinga ne lutunda lutandika okuba nga omusajja ono okujja oba omukyalo duyimba ku stage engoye ennungi buli kimu kiteredde stage nnungi badansa music nga mutuufu olaba sita ffe wano omuntu atandika okulinya ku stage okwo nga nenga totalina ekyo nga kye twagala okujjawo kuba tekisobola kubeerawo myaka na myaka ng'ate ffe weetuli bannaffe abaatusookawo baba tebasobola kukola bintu bino ffe tuzze ezaayidya ne twagala tuzikoleko lwaki zibadde zitumenya nga ziyinza n'omenyeramu abaana baffe owuwo oba ow'omulala kyekyatuteesawo federation ejja etya waliwo association uma naye mu kubeerawo kwayo twafuna challenge nti abantu bangi baagaana ogijjumbira era nga ge mazima onfuna bulungi papa Misa Kisemakulu oyo n'alwana abantu bajje muuma mujje bane tubeko kye tukola mujje tubeko tekikola abantu bonna nga buli omu ali kuki ali ku bubwe naye twakizuula ng'engeri yokka gye tusobola okuzimba music industry tutuule tubeko bye tutereeza nga tulina okubaako meeting gye tutuulamu ng'abayimbi tuwanyisiganye ebirowoozo ng'ekintu kyokka tekisobola okukola kwe kusooka ne tutereeza association ezo buli muntu abeere aligned ate eggwanga lyonna nga tetukozeeko kye Kampala wokka oba kya Buganda yokka wabula eggwanga lyonna twali tulina okuddamu tukole structures empya kitegeeza ekyo okuddamu okubaako bye tukola ebirala waliwo abantu abatakkiriza nti bibeewo lwa nsonga bo already balina we bali ze ziri ennyumba ze nkugambye ezaali ku express ayiwaawo ze baamenyawo okusobola osemba okuteekawo ekkubeere gwe nawe eriwo enyumirizaamu olwaliro senga bakeera ku makya nti balijjewo mubeekalakasa wandibaamu osobola kubanga olwaleero beriyamba bangi mpozi nga weerumirirwa wekka okitegeera ne bw'obanga okimanyi nti lirina beriyamba osobola okukikkiriza nti liyamba olwaleero bwe twakola structures ezo meeting ze twatuulamu
mwalina okubaamu obutakkaanya n'okukkaanya okusobola okubaako we tutuuka kuba buli muntu ensi agiraba bubwe. Byonna bye walaba eyo bye byaleetera bakulu baffe abo gwe booyogeddeko abamu okuddako ebbali balinde balabe kiragawa. Nga basajja bakulu tebaagala kwesika mataayi na bavubuka. Okitegeera? Kyova olaba ng'abamu baasigalako ebbali balabe ebintu bino biragawa. Abantu abo nno nkukakasa ndi nabo. Era twogerezeganya. Era bampa bulamu by'entambula nabyo. Era ne video bazikozeeko message gyali ng'agamba nti omulimu ogwo mulungi naye katulabe gye kikola ki. Kubanga olwaleero mu Burundi. Nindako nkyanyonyola mukulu ono. Nkyanyonyola mukulu. Nkyanyonyola mujja kumbuuza buli omwana otinge down. Mu Burundi obukirimu bwe buno okuva lwe twatuula. Tulina structures. Okuva eggwanga we litandikira mpaka we likoma. Ng'abayimbi bonna balina association zaabwe mu nnimi zaabwe. Twakola federation. Ne tulubingayo akasente ke baateeka mu ssako. Abayimbi okusobola okugyawo kawashi nga waliwo obuzibu obubeddewo. Era olwaleero bizibu bingi nnyo bye tukwatirayo mwe mutalaba wano mu makamera. Luli ebyali bisobola okuvaayo ne bidda kungulu. Lwa nsonga twatuula ne tukola meeting etaali mbi. Nze sira mutye nagwe nasika naye muguwa era abantu bonna mbaagala ono board abaliwo n'abataliiwo sina mutye nagwe nyiza kusibira luggi. Wabula abantu bwe balaba ekintu nga kina we kiva wali nga tebannakitegeera abamu basooka kudduka nga bagaana ekyo kikimala kutuuka ne bategeera nti kibadde kino bane tusigalewo. So tuli mu kuzimba. Teriyo nnyumba eggwera mu wiiki. Ate teri nnyumba bantu kye bategeera kyeri nga temaze kuggwa. So saagala onyiigire nti olw'okuba twakeera ku makya ne tutandika okuteesa engeri gye tuyinza okufunamu copyrightiro, engeri gye tuyinza okwetereeza bannaffe abaafunamu challenge, engeri gye tuyinza obbayambamu, engeri ki meeting basically okola nga ka jam session ne mwerabako at least once a week or 2 times once a month nga enteesa ezo tezaali mbi. Just oyinza kumpabula nti wano wakikolamu bubi. Okitegeera naye nga kyo tukkirize tuganye idea ya federation teyali mbi okujjako ngamba nti we rather leave it than making it doing it. Ogenda wa mwami namba emu. Omuyimbi nga Kenzo kubanga essaawa yaliwo bala abayimbi wano mu Uganda. Kenzo afune. So tukkiriziganya. So nga tonnagenda maaso. Federation okkiriza ebeewo oba terina kubaawo? Nze federation njagala ebeewo kubanga mu nsi yonna federation eteekeddwa okubaawo. Nti omuyimbi nga Kenzo bw'oba abayimbi wano mu Uganda ateekeddwa okubeeramu. Ebbanga ly'omaze ggwe nga oyimba ebweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo. Gavumenti zeeyo zikwatanizibwa abayimbi ssente oba gavumenti eterawo abayimbi enkola mwe bajja ssente. For example, nga wogambye nti mwalobingayo akasente. Mpulira lwo n'akala simanya akajja ez'okwewola. Omuyimbi nga Kenzo gwe gavumenti okubanga ekuwa ssente. Sobola okunnyonnyola. Kitugattako ffe. Sobola okunnyonnyola. Gavumenti ya Uganda yava mu ntalo. Obukulembeze buno obuliko bwava mu ntalo. Baasooka ne bakola ku bya security. Baateekamu ssente. Ne bakola ku by'obulimi. Baateekamu ssente. Ne bakola ku bintu bingi nga bateekamu ssente mpaka ku technology nga bateekamu ssente. Kati bali mu kuzimba entertainment and sports as we speak. Bali mu kuzimba bisaawe, bali mu kuteekamu ssente. Bali mu kuzimba entertainment, bali mu kuteekamu ssente. Ne zaale na zijja. Zino ssente z'owulira ze bali mu kuteekamu zijja kuddira mu misolo. Tebali mu kugaba bugabi. Bali mu preparing abantu baddeyo mu studio ba producinge music ono agenda okuteekebwa ku copyright management system akole ssente era kuveeko emisolo ekigenda okuzimba eggwanga. Nze ndowooza nti gavumenti nga ziri tebali mu kugaba bugabi. Babagabira bugabizi. Kati kankubuulire my brother. Olwaleero twateekawo ssako. Eriyo abayimbi ebitwasanga tebalina yadde 10. Ng'olwaleero ku saving alinako emiliyoni 20. Bw'obeera ne miliyoni 20 etteeka likugamba osobola okufunamu emiliyoni 6. Ekyo kibi. Ssente ez'okwewola nze nandowooza nti omuyimbi yandibadde akwata alubamu ye n'agitwala mu gavumenti oba mu banka yonna ng'asingayo alubamu ye nga property ye yemweyimirira mu nnyini. Awo wennyini we tulaga. Musuuza njatukiza ekintu kiri kimu. Oyinza okuba gwe ng'omuntu okoze ekimala okusaba watandikira n'abantu bw'wasanga okuba baali bakibuli nga woogambye. Naye abayimbi bapromota
ba manager tukize kintu eki twafuuka babbeega. My dear, let me tell you. Bwe babanga bagenda okutema ewantu ekkubo oba okuzimbawo enju basooka kusimawo. Tosobola kukolawo kintu kyonna nga tosimyewo mpaka lwotereza. Gavumenti nkugambye yatandika n'ebintu ebirala kati etandise okujja edi mu kukwata ku sports and entertainment. Ewataali bisaawe bali mu bizimbawo, ewataali alena bali mu kuzizimbawo, ewataali federation zitondeddwawo. Kitegeeza ekyokugamba abantu bano nti beetereze. Gavumenti bw'ekola research n'ekizuula nti abantu bwe bali bajja sitente kwali ku stage kwokka, ate abalala bakaddiye bali mu myaka 4, abalala bavubuka, production za bay, they had to empower them. Ekyo ekintu si kibi, and it's not begging, it's empowering. Kenzo zoko mulekemu kati au mulemo kakubuziza nnyo anyo kutuzi. Kakati mu kintu ekiyitibwa copyright nze mbadde nsaba mukulu musuzo tunyonyole bulungi. Abayimbi beetaaga sente za sako oba beetaaga copyright buli munnakitono okufuna mu kiyiiye ekyo, kubanga engeri gye nakakwata omuziralo ngenda kunyonyola ebintu ebisinga obungi then nkwoli okobiddemu. Nze nali ngenzeeko mu maaso ga Genosale ngera twagala copyright. Twakola documentary Uganda namba n'atuwa aba Nigeria ne tukwatagana n'Abafalansa n'Aba Switzerland nga tuli mu Tumuda. Nze nali chairman ne waliwo n'abalala abali muno oyo mu yali kubagoberezebwa abatumuda yali omukulu yali director oyo golaba okiwulira. Twamala ku project eno emyaka gyakwata mwena naye natunula omusajja oyo mu maaso Genosale mu nda yange nenzikiriza era nakigamba abo nti abasajja bano tebaagala copyright, tebaagala bayimbi bagaggawale nga tebakutte kazindaalo. We nakulaba ngoze na assurance ya federation ngoga nti ate wano kijja kola nnyo kuba entalo zaali eggulu eyo nga tunagenda mu covid. Bwogamba nti kijja kola nnyo nasoka nensirikirya nenkitunuulira nengamba kinaakola kitya. Naye nagenda okulaba nga bagamba nti bataddeyo sente ze bagamba nti zajja mu federation obumbi bwe saamanya naye bwenteebereza. Naye abayimbi be nalabako nga baga nti nze bampaddeko nange bampaddeko nga balinga abatutte bu hideouts abagenze baga nti tugenze kunywa mu kachai nga ate sente abaziba wadde ziyise mu mitendera bazitadde na mu federation ate nga zize mu sako. Okitegeera kitegeeza nga waliwo inokuba accountability ekolebwa naye ng'ekolebwa gavumenti ene we bajagalidde bo nga sente zino ndabanga akatego akaleese mu federation okwatya kuba nabitone nti Kenza abadde akuba ekisaawe kya Kololo n'akijjuza naliwo ne netegereza bulungi nali munda nti Kenza abadde akuba ekisaawe kya Kololo n'akijjuza kati bw'omuggyako abagobereza abo kubanga bakasitoma abo gwe baba abantu kati buli time gye mmala nga nze sikulaba ng'okubya ekisaawe n'okijjuza kubanga saali na kubuusabuusa woyingiridde federation bwe muyimbi abadde asinga okufuluma wano e Uganda okugenda mu nsi ez'Ebulaaya si kyokka wabula ne music wo nga y'omu kuzivuganyizibwa n'owaba Nigeria era nga obuuza abantu abali ebweru eyo nabakubuuza muyimbi kigoma yogenda okulya waga e Uganda Kenzo nga music wakola ki atambula. Nze nalabamu obuzibu ng'omuntu okusinzira ku project gye nali nkozeeko nengamba kati abasajja bano olumu gavumenti eyinza okuba teyagala bayimbi olw'ebintu olumu bibale muyimbako oba n'ekifaananyi kye babalabiramu nti abayimbi bano waasukkirira abanga ono oba ajja tuvuganya ng'ono. Kakati ne banogera eddagala obudde nga bukyali bafune awantu we babafundiza. Nze mu ndowooza yange ekintu ekyo ogenda kikola otya okusukka ffe tukirabira oba nabo we bakirowooleza okusobola okugyamu ekirungi abantu bafunemu mu kitone kyabwe nga tebakutte muzindaalo naye nga music wo atambula ng'atambula okola okusinga bye banaatukuumira mu mbeera y'okukwata omuzindaalo
nga oba tokutte muzina ne bakujja ku stage toyingiza kitegeeza oba toyingiza oba ofuuse beega gye bali olw'ensonga nti balina bwe bakontrolingira okitegeera kati bwe bajjako omuyimbi ow'amaanyi nga Kenzo kubanga obadde mu nomination zonna ez'amaanyi mu nsi yonna kati bwe bajjako omuyimbi ow'amaanyi nga Kenzo ne bamukola ekyo nesibanga sikyakulaba nnyo ku kipande nga we nakulabanga obanga sikyawulya nnyo kati ali gindi kisiige kikyoyagala otusiigira oba kyoyinza okusiiga omwana omuto kyanaafuna mu kyagamba nti nze nja kufunamu okusinga ku Kenzo kuba fine bw'oyinza okuba ojja kufuna mu ngeri ey'omutemwa gwe bayinza okuwa w'okulembera naye omwana omutaana ajjaawo oba artist omupya anaakikola atya okusobola okulaba ng'ayitawo nga simusiigira kifaananyi kiri oba kyendowooza nze kye baagala okusiiga wabula nga omusigire ekifaananyi ekituufu nti ddala kituufu kino kyenkola ajja funa mu biyiye bye. Neyanza nnyo neyanzeege kakati ankunnyonnyola ekintu kimu nze ng'omuyimbi nagenda ku international stage bwe natuukayo natuuka ekiseera nga neetaaga okupushinga music omupya nekyetaagisa okuba nga kati ndi mu kuvuganya ku platform za America ez'Ebungereza ez'emu West Africa ez'emu South America ezaawa ng'ekyo togenda kikozesa malusu okujjako okuteekamu ssente kubanga nabo bakulaba okola luli bakuwulidde Panama luli e Puerto Rico luli e Colombia bakulabye Uganda bakuwulidde ne Senegal nga togenda bagamba nti just help nabo baagala ssente kuba ezo platform nabo baziteekamu ssente kitegeeza ki natuuka ekiseera ne ntandika okufuna financial problems in terms of capital investment nga sente ze neetaaga nnyingi ne ntandika okugamba how can I depend on my neighbor nyinza ntyoga nti ndi muna Uganda wano naye Uganda siko independing okukola ebintu byange natandika okumanya obuzibu buliwa zini bya copyright tunali sibiriiko nga nobimanya sibimanyi awo ntandika okugambira nti tukoze tutya okufuna sente zaffe mu ggwanga eryaffe zisobola okuba nga kituyamba okuteeka mulimo gwaffe okusobola okumarketinga ku international market nali nnyina okudda wano tandika okusala empenda era nayita meeting ne bannange ne tutandika okuteesa ne tutandika okuyiiza awo tutandika okuyiiza ebintu bino byonna byolaba si musango gwaffe oyo gwe tuli mu kunegotiatinga naye abeeko kyatuwa okubanga alina endowooza esenga abaagirina gye ndowooza nti alabika tagirina okusinziira ku sayinizi ze ndi mu kulaba lwaki bwe natuula ne president ne bannange mu State House yatukolera ebintu bino wammanga yatugamba mwagala copyright nti ye naye bye mundaze nga sirabyemu bwannannyini ku nnyimba zammwe zino njagala olimba oba onaalufunamu ssente yatugereza naku nti naganze nnyina ente yange naye bweba mukikomera muno oli najja n'agibbamu mmanyi bwe mukwata kuba bagimugye mu kikomera era lwona amateeka agamukwata mwe music wamu omuntu wamukubbako oba oli n'amukozesa mu bukyamu omuvunaana otya muddeyo munkolera akawaayiraako mujje n'atukwasa science team ya State House ne tuginoonya ne bakola copyright law management system. Copyright law management system bagikoze nga bw'omala okuyimba oluyimba lwo ogamba nti ono namba emu ne Duncan buli omu onajja kutwala 2 kuba yakoze kino, ono 3 kuba yakoze kino, ono 4 kuba yakoze kino, nange 3 kuba nakoze kino. No submitting. Oluyimba olwo buli lwe lugenda okuzannya gavumenti egenda kuinvestinga mu ssente ezigenda okugula obuuma obuwuliriza nga bw'olaba obwa Shazam and all that. Ng'oluyimba lw'omuntu bwe lukuba batandika okumanya lukubye emirundi emeka. Copyright law management system eno tracker zino zigenda kuba zicoordinatinga nayo okuwuliriza egenda solooza etya ssente bagenda kwatagana ne revenue bagenda kolagana ne local government ne KCC bagenda kukolagana ne UCC ne UPRS. Omuntu bw'abanga ebbaala abadde agisasula emitwalo 2 okuoperatinga bagenda kwongerako 5 tajja nagifiiringa nga bw'olaba bakwata simanyi musolo kyo gwali ku motoka ne bakuteeka ku mafuta
nga tugusasula ne tetumanyi so bwe batu bagenda okukola kantu katono nnyo ne bagiba bitwala eki ne bagyongera ka license kebbaala sente ezo local government neziteeka mu pool eno negenda wali mu UPRS ne balaba tracking ne batandika osasula abantu nga tebannalinnya ku stage ekyo kyawedde era president yagironchinga copyright management system tanagironchinga ne yaji blessing etandika okugenda mu technology and all that era ba stakeholders bano batandise bakuŋŋaanya ku order ye bonna bakolere wamu kusobola okusolvinga problem yaki yabayimbi okubanga tebafuna sente before stage ekyo ndi sure kubanze mukulembeze nkimanyi wekiri kiri mu stage yawo sikitambula era obudde bonna bajja kukironchinga nzija ekyo kyo kiri mu pipeline bwe kibanga waliwo obuzibu bwonna obuyinza okibeeramu ogwo si musango gwange ogwange gwali gwakutuula na bannange tulwana okulaba nti ekizibu ekyo kikola ki kivaawo ekyokubiri ne tutandika okuteesa ku copyright law twali tufuna 1.8% ku callback tune muteeka epya mulimu 60%. Okitegeera new amendment n'ebirala bisobola kunnyonnyola kuba program tesobola giwanvu yanga kulya what is there but nsobola sharingako ku amendments empya ezirimu era nga zitufevalinga nnyo. First hearing yawuliddwa mu parliament nfuna bulungi ogwo gwe mulimo gwange nganze omuntu abadde anyigirizibwa okuvaayo n'enteesa nga semaze kasuka jimbi ate ne bandaga nti era kiwaliwo ekiri mu kubaawo oba okitegeera akasente kano gwe kogamba ke bawadde omuntu mu ssako tebakamuwadde olw'ensonga mbu oba byakugula oba byakola kino it is empowerment kuba tulina abantu abaali bayimba edda nga yali muvubuka ng'olwaleero mukadde nga yeetaaga okusitukamu. Tulina abavubuka abatandika obutandisa okuyimba nga tebalina ssente za kulikodinga kubanga tetulina record labels zirimu ssente nnyingi because tezinnajja. But after copyright law management system, I assure you, abagagga bagenda yingira mulimo guno, they are going to invest in money. Now atudde wanaza analyst oba what oba media obeeka akasente kofuna to push because it is now open business. Ebyo ebintu bisobola okujja senga enteseganya zetulimu zinateekebwa mu nkola. Obutateekebwa mu nkola okudireyinga okulimbibwa si musango gwange. Oba okitegeera. Ekyokubiri President Museveni ne tiimu ye bayisa ekiragiro okuba nti bagenda kuzimba mix and mastering studios mu buli region abantu bakole no this time nze luli saaliwo kati nabaddewo ne bakisuubiza era ne budget yeyo eri mu kutambula bwe binaaba biganye era nja kujja mbagabe banne baatulimba oba okitegeera but for now nkubuulire kiri mu pipeline oba okitegeera so bino byonna nga bigenda mu maaso nze politics azannyibwa eyo yonna gye baabazannyira ebyo nebize bibaawo bitunyize mu ngeri emu oba endala but there is a solution of us sitting in a meeting ne twekolamu omulimu ne tutuusa ensonga yaffe ne tutandika n'okulabako bye tulabye. For example, Kasako okutuwa ekifo we tusobola okutuula tukolera meeting okutuwa olukusa ne tukuba endongo yaffe mu jam session mpaka we tukoyera okutufacilitatinga n'okubanga tusobodde okutuukako mu parliament at least ne tufuna hearing esooka oluvannyuma lw'abakulu baffe bonna bakatolubwama n'abalala oba kuba emiggo ku street okwo nga beekalakaasa olwa copyright ffe tulinako we tutuuse. Before nga tunagira Kenzo ayogedde ebintu bisatu kati nnyo oyogedde ebintu bisatu oyogedde ekya copy law management system nendabira ddala nga olinga nnyonnyola split sheet ate ng'already abayimbi mwe mwennyini mwakuba dda split sheet nga temugikozesa kati gavumenti ekomyewo nga ekigambo ekirese mu lulimi lulala copyright law gundi ate nga split sheet kuba buli omu alina okubeerako abaakoze eki abaakoze egundi lina lupenzo kati nakati weeri ku digital naye temugikozesa tugikozesa lwa nsonga olwaleero no anti kati labayo bino bye twogerako platforms eziriwo zikyali international tukozesa zi Spotify zi DistroKid tukozesa ba BMI tukozesa iTunes and all that kino kye tuli mu kwogerako
kyaffe kyawano kuba president yatugamba nze temunyumiza bintu by'abantu balala tuzimbe ekyaffe okusinziira ku nkole yaffe era n'atugamba nti okoze otya okulaba ng'omuntu ow'oyo asoose okuwagira okitegeera kyekino ekiri mu kuzimbibwa but again still streams ezisasula ezisinga okusasula si zaawa va ku biri ebyeyaluli tulina kati kankubulire my friend tuli mu kukola ekyaffe basing on us basing on a Ugandan map and a Ugandan system it is our system us si kyebweru si kino ebiriwo kino kipya ekyokubiri oyogedde ku kya gundi okuba nti nno babagambye nti bagenda kuba bagira nga system ng'esobola okukwata abamabaala biki byonna music wamu wetugenda mu kubakwata nakati basasula ne badde basasula definitely badde basasula abantu nga sente oluusi bazirya kingama tino badde basasula ate already kibabagamba kye bagenda okukola kino kikyuse this time around bakugambye luli badde basindika omuntu n'agenda n'abanja wa UPRS n'agenda ku bbaala owulira n'agamba twagala musasule obadde okiwulira badde kiwulira this time around agencies za government zeegasse nti bw'oba obadde ojja n'osaba ka license boogeddeko emitwalo emeka 5 kitegeeza ekyo kyakwetaagisa kujja konkona lujja ajja okusaba license ya government na kino yakicekinga otegedde difference kati then omuntu abadde ajja mu field ng'avuga emmotoka n'apaakinga awo this time agenda collectinga kuva wali takya collectinga kuva eri kati agenda collectinga kuva wano nze nabamunga government eriyo bawudusi kakati njagala onziremu ekibuuzo kino mu bulambulukufu bwakyo bwe bateeka ssente mu sako ziyitya minisitule ya genda n'ebirala okutuuka we zituuke wammwe zifuluma nga ziri ku budget mu parliament nga za sako era zakwewola ekibuuzo kye nabuuzizza nti n'ozikwata nga zituuse mu sako ne mutuula nga aba federation ne mugaa kamiliyoni twalako miliyoni 5 gundi twalako 2 gundi twalako 3 okusinzi dinda kwogera kukinyonyola okusinzira ku bayimbi be nabako nti nze bampaddeyo nange bampaddeyo nga empaje baziwaamu balaganga abataazi sasule mbadde nsaba otunyonyole musuuza kyengenda okunyonyola ngenda kuddiza akazindalo mbadde nsaba otunyonyole enkola eno ey'okuleeta kubanga gavumenti etekawo auditor general agenda okubalira ba auditors bagenda kubala ebintu bino mu maaso twatakawo sente bwe zitatu nga tuzitadde mu sako mwazikozesa mutya njagala otunyonyole oba oyinza okuwa abayimbi bano sente kuba abayimbi simanyi nsasula yaabwe ne bayinza okuba tebasasula bulungi nnyo njagala otunyonyole nti oba tobatadde mu katego kakubasibira wantu nga sente zibawadde nga abatwalayo okulyayo naye nga tebajja baga nti zaakula ziri bwe ziti kakati inze uli ebigambo byange bino sako eri mateeka operating nga sako zendala government teyakasooka kuwa sako y'abayimbi sente eyinza n'okuba yekyasinza okufuna sente entono ez'abalimi ez'abalunzi ez'abamakanika zezikyasinza okufuna sente nyingi olwaleero balina n'enkola ya PDM gye bakwata nti buli muntu afune miliyoni ne bakwata region yemu ne bagiweereza obombi nga simanyi oba babulidde bati babulidde but ndi mugezaako okulaga nti ku union government zeeteekamu sente ey'abayimbi erabika efunanga ka 4%. Okitegeera ate kwe gumulundi ogwasooka so naye ate njagala okutegeeza nti eri mu mateeka bwe batuwa biliyoni 5 tuli abayimbi ffenna tukikkirize kati tukwata ne mu 2,000 oba 3 tusukkamu naye ku miliyoni 5 ezo sente bw'oba omanyi mathematics zimala abantu 1,000 bokka biliyoni 5 nga buli muntu tumuwa miliyoni 5 babeera abantu 1,000 ne makindi ziyinza obutasukkawo senga tuba tusaze kukola tutyo so bine ezo sente ze batuwa si nnyingi nnyo nga bwe kyogerwa abantu bakiwulira ekyokubiri ziri mu mateeka teri muntu yenna yakwata sente mbu bamwekyezaayo basayininga ne bateekako omukono era bakimanyi tebatwala looni era nkukakasa okuwa amawulire amalungi ti almost kati 50% basevinga era basasula era waliwo ne abo waliwo omanyi
njagala tuve ku bigambo ebyabagamba. Ekyokubiri njagala tuve ku bantu abatalina mpisa. Abantu abatalina mpisa buli wantu we bali. Tukkirize mu bayimbi mulimu abatalina mpisa nga bo banyani rule. Naye ate mulimu abali rule abakkirizibwa okufugibwa era nga batambula n'amateeka nga kati basevinga. Njagala okubawa omukisa nga ttiimu eno ey'omukati mujje babayiseemu mu bitabo ebyo mubirabeko mutandike obutawulira from bagambye bayogedde wabula nga weerabiddeko n'amaaso go. Eyo offer ngitaddewo era njagala mujje njaba tegekera n'ak'okulya n'ak'okunywa babayiseemu. Mr. President. Yes. Cheja okubuza Mr. President. Kati nnyo. Anti omanyi lwaki mbuuza kuba nze mugezi aliwo ekitegeeza. Mukama kati. Omuzazi okujje kolowooza. Mr. President. Oyina obudde. Wano. Enyina. Obuyina. Kubanga omulama gwe tuliko essaawa ya leero kijja kuba kya nnaku nnyo nga tugatanga okukusomesa kati watandika nsomesa era mbadde njagala nkusabe nga wogambye kiri kubanga bufuna kati bye twogera tuli mu business ya music tujirudde mu ffenna sikati muganda wange tokimanyi ndi okuyiga tekuggwayo muganda wange mawali bwonsomesa ofiirwa abalu wano tuli ba pioneer twagenda eggulu Mr. Bambi adagamba ne tutula mu maaso ga Jeno ne tumusomesa music omuyimbi gyateekeddwa okufuna mu kiki mbadde njatuggyeko mu ofiisi yo tukulage empapula zetwalaga omukulu n'omuyimbi gyayinza okufunamu era ekimu ku kyasinga okutwewuunyisa kwe kutulaga nti omukulu bombiriri bano tebaagalangako muyimbi wano mu Uganda era byoli gwenga gwe kyoli mukola essaawa ya leero oyagala kukola ekintu ekituufu ekikwatagana ku bayimbi because nti otambuddeko naye wale wange yonna weeri gwe ebbanga lyomaze ng'ofeesinga abantu bano ababiri olaba nga oli ku peegi emu nabo oba kuwuddiisa buwuddiisa ekyo sijja kulimba nti nsobola okugamba nti nno yeeso banno wabula nsobola okubulira ku byendabako okuva lwe anti kati nze naawe kennyini sobola kugamba nti Darius nkumanyi nnyo oshegedde kubanga gy'oyitira ekiro simanyaayo naye kinjagala okubulira kye kino okuva lwe twatandika gavumenti yennyini yatukkiriza tufune we tutuula tukole meeting mu ebyamateeka mubimanyi n'abagavumenti muzimanyi okuwa obukuyo olukusa nti mukole meeting ne bakukkiriza nti ebeewo ekyo nakyo kirabo okitegeera ekyo twakikubira engalo ekyokubiri etteeka bwe twatandika okuligobako baaliteekamu amaanyi ne ligenda mu kabineti ne ligenda bonna ne liyita kati lyayingidde ne parliament first hearing yakoze eki tusigaza second and third awo wonna ndabako ebibala ekyokubiri baatuwaayo ka support ka sako kitegeedde ekyokusatu president yatukyaza mu state house abantu almost 100 n'atugamba muddeyo tuyiye nga twamutwalira ebiwandiiko nga birimu DSPs simanyi distributors streamers ebyo nga byebula n'atuganze njagala ekintu nga kyaffe kyawano nga kikwatagana na munnayuganda era n'atugamba mugende mukwatagane ne science team ne tukwatagana ne ya state house n'ekimala era n'atera kipresentingira abayimbi era tunatera n'otandika okukola ki national tours okubanga tubabuulira how it's going to work sensitization zinaatera okitegeera awo wonna tukola ki n'atusuubiza regional studios onfuna bulungi kati ebyo byonna binabalagaana buganyi ne nga bannange siaka wasajja baali balimba naye as we speak yes era waliwo ekiri mu kutambula kyendabako nange okitegeera yes n'ebirala bingi nga bwe mbibanyonnyodde mawalina kyayagala okubuuza kimwokya nze sibuuza kubanga wano twazze kukola ki kuteesa naye njagala mutegeere nti abakola constitution ya Uganda kati wayinza okuba nga waliwo ki omu naye constitution etambula wadde waliwo ebikola ki ebikyukakyuka ti Kenzo
bw'abanga akunyonyodde kyabadde kyeyatandika wano waliwo ekizibu tulowooza nti kigenda kukoma ku Museveni era tutunuulira mwani Museveni. Kenzo ekintu kyeyatandika tekiri ku Ken naye abantu baadiringa nakyo baadiringa nabo abantu kye balabanga ki ng'ekizibu nti banaakimuwa naye bakisaba kubanga buli wotulira omuntu omanyi wabawo ebintu byolaba noleeta ekyokulabirako. Kankulage Obwakabaka bwa Buganda twalinawo Katikkiro Mulwanyamuli yamala emyaka nga 15 ng'asaba ebya Buganda tebabizza naye ku Charles Peter Mayiga n'abisaba n'akola ki ne bajja nga beetise era n'abizza. So kati bwe tuba tuliwo kubanga kati gino emikutu gituyamba abantu okubaako kye bategeera n'okuyiga okitegedde tiosobola kubanga wagende wassale n'otebolinga ekintu n'atakitunulamu naye ate kitegeeza nti n'abalala bagwemu amaanyi okukola ki okutebolinga. Ti ensonga lwaki oyinza osanga omuntu nga yeesimbyewo wali emirundi 6 kankuze ku byobufuzi naye ate omulala tekimugaana kujja era yajja ne yeesimbawo era n'awangula. So nze ndowooza Kenzo ekintu kyeyatandika kirungi nnyo kati nga muganda we nnamba emu ye yalumirirwa bisaawe Kenzo abadde akuba ebisaawe bye anti nange era kyenjogerako Kenzo abadde akuba ebisaawe bye katakyakola ki takyabikuba naye ate nga n'ennamba emu ayinza okuba nga yali tayogera ekyo naye olwono Kenzo gwatambula naye gwasaba ebintu nze nsubira abantu gwe balimu ki doubt naye nga Kenzo kyatambuza tusobola obutakifuna ku mulembe guno ne tusobola kifuna ku mulembe oguliddako tuleme kulowooza nti ekyo nabagambye nti abakola constitution kwe tutambulira tebalinawo wabaawo kati waliwo omu oba babiri naye eggwanga likola ki litambula. Kati Kenzo kye yatandika kyayina okufubako nze kyendowooza nti kakitandike kubana abataga bakiteeke mu proper line bulungi then abalisanga oluzungu lwange abantu balumanyi abalikisanga pipeline ekale kakati abalala abalikisanga abalisanga balikola ki naye nze kyenjagadde ku Kenzo manyi abantu abanaakola ebintu berekereza oli oyinza okuba nga abadde minisita nagenza oba minisita mbuvuddeko ngenze mu nsiko kulwana bwe minisita n'abuvaako kati Kenzo asobola okuba nga yava ku bisaawe n'ava kugenda eri gye twamutwalanga najja atereze ki najja atereze industry kubanga nambe mwalina ekintu kyandaze nga mutufu otunira Kenzo ono soze yakuba neeno n'akuba neyi n'akuba ayinza okuba nga tazisolooza wadde ffe tumulabanga ali kuki naye nga banga wano takola ki ati nambe mwalina ekintu kyebagambye Kenzo ebintu bye yali akuba ebisaawe ebiti n'agamba nti nze natunuulira nga mu butuufu mu mwaka tugenda kubeeramu na shot 5 naye nga shot 5 eza Kenzo mu mwaka olowooza zaali zimuwa ssente mmeka pozi nga wana atutte entwale nga tonamuddamu gwawe nyini mu kibuuzo kimonyi wadde akubuuliza gwe okwerekereza n'ogamba kokomewo wakola benga buli kimu kitereera si kyekikuviiriddeko abantu okutandika okuleetako olukongolo okulowalinga nti tokyalina maanyi olaba nebweru tokyagenda gwe tulaba nti naawe muli onafuye kakati nga tuli wano wennyini nga tuli wano kansooke nsiime omukulu mawa tugende engeri gy'omusiime tumukulekere nedda mwogedde bulungi nyera no mbasiima naye kamusiimeko olw'ensonga emu ayina mu ango mwalabidde ekintu n'akulambululira n'agamba ensi eno ezze oba ebintu byonna bizze bivugibwa naye mulimu abaggusa mulimu abataguka era nga bwe tutambula ku kkubo bangi bagwa ku ŋŋendo olinga emmotoka yakamukubawo ate ono najja n'agiyisaawo kati yensi oba okitegeera. So nze olwedde ebintu bye naakasaba n'enfuna mu bukulembeze bwange byenkoze byendoobinze bangi nnyo tebasobola
oba okitegera naye already nze mukama nyambye ewadde baayagala era nga intention zaali nnyingi naye nze mukama nyambye nti nkwataganye bulungi n'omukulembeze w'eggwanga nkwataganye bulungi n'afande Sale nkwataganye bulungi n'abantu bonna wadde nfunye obuzibu bw'amaanyi nnyo bwe sisobola kujja wano bannyonnyola naye teri byangu sijja kaaba lwa bizibu byensanze wabula kancelebrating ebirungi bye ndi mu kufunamu oba okitegera wadde nga bwe nkubuulira byembiseemu ate nayo bingi naye nzija kusanyuka nti at least Nyamantono kaaniriwa eri mu nkwawa kaakati ekyebisaawe nga bwe natandise nga nkunnyonnyola olwaleero nsobola n'okulaga email yange kuba wano tuli lwa I can show you shows mmeka zenkansolinga nsobola n'okulaga na kansolinga tour ya America just kusoka kumala bintu bino nga my dear kankubuulire nze olwaleero byendidde mbiridde naye nzadde abaana bange bwe naabalekera oluyimba nga terulina value bajja kulabika nga abaakafeero oba basudde oluyimba lulina okufuna value to the extent nti omwana asobola okulusomerako n'agguka ate n'omuzzukulu naye asobola okufuna remixinga naye n'afuna ekyokulya ne bamanya nti mu nsi saayitamu buyisi ekyo kye ndi mu kulwanirira okitegeera so bino bye nkugamba muganda wange kirungi nnyo okugezaako kubanga bagamba nti better try than never okitegedde era nga naffe tukimanyi nti ateekinga ekigere ekisooka yatambula kati nze oyinza kuŋŋamba nti nneme kutambula olw'okuba byalema dda mba nnyina okugezaako kubanga ekintu kye ndi mugoba kye kituufu mba sisobola kugattamu feelings nnyingi wabula okuggyako okulwana okulaba nga tusobola okumufuna music abe ne value ng'oluyimba bwe ndufulumya ntandika okufuna sho zonna ze ndi mu kansoling oba ze nkansolinze mukama bw'anaaba ayagadde nja kuddamu nzikole ekyokubiri bwe natandika okufuna ssente mu music wange nja kuba nfunye capital ate akola content agenda okubeera ow'amaanyi nnyo okusinga ne gwe nali nkoze this time kijja kubanga kiringa bwe nkyagala ate nga kiri mu capital kitegeeza olu compete on the world standard in my own way but in a better quality ekyo kyengoba ate ne bwe naba sisomodde kituukako nsobola okumentalinga abaana abapya singa naba nfunye capital I can amplify the big talent record label nenkwata nenteeka omwana $5,000,000 naawangula ne bye saasobola weri big talent ate yinza kulaga wa it's a registered company weri kakati kankubuuzi kitaawo gyali yafa ekika kyaggwawo naye wooli era wooli so byonna biri bwe biti nze nyongero batangaza mu baganda bange kisookera ddala mbasiima okubeera concerned ekyokubiri mbasiima okwogera amazima ne mu open up naye nze njagala mutukwate bukwasi ku mugongo nga bwe tuli mu kintu ekyo kubanga si kibi naye obuzibu obuliwo tetumanyi kiddako oba okitegeera mpuliriza ante nsobola okubuulira nti tetumanyi kiddako kubanga naawe olwaleero mpuliriza muganda wange gwe wennyini nnyini njagala ombuulire kati ki ekiri wabweru awo olabayo omanye ekiriyo omanye ekiri wabweru awo bwe mba nga nvuga sisobola kumanya kiri kyankya kubanga nze olwaleero ngoba kutereeza future kati bwe nkigoba mbala kyenfunye era nkisiima nnyo kyova olaba nyina akamwenyumwenyu kutama era ne President Museveni mwebaza nnyo olw'ekyakatuweebwako wabula kye sijja kulimba nti copyright eno olutuulo olwokubiri lwatudde olusooka lwatudde olwokusatu simanyi olwokubiri simanyi lutuula ddi okitegedde kakati sisobola kutuula wano nenkugamba mpaamu wiiki kubanga nzize embyogera bwe banyongezaayo kati katusabe olunaku lwe kinaakutuka nja kuba mbabuulira ndi wijubilate awo nyini wenjagala okubuuliza Mr. President nti nga bano abasajja bwe bakwongezaayo era entuulo okuva watandika ogambe bakawuliriza gumu nti saawa zino President tugenda mu kulonda kampeni zigenda kola ki
sisuubira nti bayinza okwakozesa akakodyo ne batutwala bwe batyo mpaka bwe tumala bakolera oluusi emirimu gyabwe egya 2026 nga batutaddemu ssuubi then bwe tuva kuba tatereeza nze sibakolera Mr. President bantu bangi baze bagamba essuubi ne babawa essuubi olumaliriza okukola ebyo bo bennyini basuubira bye bafunamu obanga bamaze olondebwa mu 2026 iyo project nebanga egaddwawo netaddamu nakubulizibwako wadde ekyo munnange nze sinza kulimba ndi nsobola okutunula omuntu mu mutwe ne mu byenda nenkubulira era kyazzaako kuba nange ndi muntu ng'abalala osegedde ekikulu kiri nti tuli mu kugezaako ne bannange okulwanirira ebyo bye tulowooza nti bye bituufu olwaleero indicators ze tuli mu kulaba ziwaaki essuubi bwe banaabanga balimbye obanga waliwo ebyo byonna tunaabiraba naye sofa tutambule n'ekikola ki ekiriwo sofa si kibi President ebibuuzo bibiri President ebbanga ly'omazanga yagambye alina obudde Mr. President ebbanga ly'omaze ng'oyimba ebweru ensi kizoosinza okuyimbamu emirundi emingi America jimbyemu mingi nnyo Bungereza jimbyemu mingi nnyo Sweden jimbyemu mingi nnyo France jimbyemu mingi nnyo Germany jimbyemu nsi kijoyinamu omuyimbi nga mukwano gwo nga mwogera zonna ezisinga bw'oba oyogera nabo bakugamba gavumenti zaabwe zikolera ki abayimbi gavumenti zaabwe nkadde nnyo onkadde otegeeza ntegeeza nti baakulaakulana oba baayita dda mu stages tulimu olwaleero dda nnyo nga nange sinazaalibwa baasanga kyatereera dda sisitimu yaabwe era we mwogerera kati eryeti nungi kati nze waabwe baggulawo sako gavumenti nebateeramu ssente anti mbadde njagala ombuulire gavumenti teri mu kuteeka ssente zino mu sako bwe ziriteekamu forever etandise okwamplifyinga then namwe mutandikiraawo okitegedde ekyokubiri erimu bakolera copyright management system erimu kubayisiza copyright n'ebya sako muyinza otuuka nga temubyetanga kati mugenda mu banka butereevu oluyimba luno nga lufuuse korato okitegedde nga ndutwalayo kyekiri mu kugobebwa yes wano essaawa ya leero ffe gavumenti yaffe nga gwe watuukira mwami President Museveni omuyimbi yeetaaga okuba nga ayina sako gavumenti ng'emuteeramu ssente owaffe wano sako tebawaza abayimbi zokka genda obuuza abalimi baabawa ate kati nze eno nkola ya gavumenti nabbe ekisookera ddala my brother ekisookera ddala kiri bweki sooka ndeko tusooke tulambulule kino kasooke tutereeze kino my brother katutereeze kino toli mu kwogera na Museveni oli mu kwogera na Kenzo oshegedde kakati nze bwe bagamba yeeweza omumba ate kati nze oyinza otya okuŋŋamba nze olwaleero ndi mu kwogera naawe nkunnyonnyola bye tukoze n'omulamwa gwe tuliko era ne nkubulira ne bye tusaba toyinza kunnenya nti bandigaana okuwa ate kati nze nange simanyi ambuza kibuzo kisemba saba President njagala otunyonyole bulungi era kino mbadde njagala omanyi kyannuma dda nenjagala okikubuuza naabako ku mukolo gumu ngoze okuyimbira President nendaba enkokola nendaba nowese enfusa yajja okusikako omuzindaalo n'omuteekamu jidaawo nengamba yoyo Kenzo gwe manyi atanywa guteeka kakati yamumala bumaza nengamba yoyo Kenzo enyini gwe manyi atanywa guteeka njagala ombuulire tolabanga ekintu kino okitandika okwagala okola copyright kyembadde njogerako tewalabawo indicators kubanze kye nalaba ekyali kungulu naye nze nemmanya munda ekiriyo kubanze kyoyitamu nakiyitamuko nayagalako gikola mbimanye ebibaayo tolabanga awo kyali hidden message ejanga waliwo akisindiikiriza nga baagala nti ne mu maaso ga President kyenkana bakulabisenga atalina makulu kambabulira incident yaliwo nze bwe namala okutuuka ku kitundu ekyo natuuka bukyali bwe ntuukawo naye era akakuba ka mukisa leka tugire tufuna kutuzo tutono bwe ganawera nga tugenda kakati nze nkuba nagimanyiira bino bye twayitangamu kakati bwe natuuka wali nendaba
ng'abantu b'okwo ku kyalo abaana bamobiliza b'ekawempe tebaweereddwa kadde okitegeera nga beetaaga boogereko n'omukulembeze gwe babadde bamobilizingira okumala ebbanga. Bwe nkwata akazindawo ne mugamba muzeeyi nsaba otuweeyo akaddakiika abaana bano babeeko kibakola ki kati bali abategesi ndowooza baba bakuba kye baagala omukulembeze amanye okitegedde kati ate balaba ekibeera bwe kiti bo bakimulaga bweba olaba ndi mu kujjayo ekirala ate naye nga nze nalumirirwa abavubuka bali kubanga tomanyi kyekitegeeza muvubuka muto kuvaayo n'ayambala yero n'atandika okumubilizingira pulezidenti aba akoze bulungi aba yeetaaga omukulembeze oyo bw'ajja nga mukulembeze w'abavubuka abeeko kyayogera. So bwe nayogera ekigambo ekyo oba ojjukira enkokola we zikola ki kati bali abaali bannannyini kuteeka mukolo ogwo kuba kisu kye baba nayo be baatandika akavuyo ako naye nga nze of course siina tabu na muntu yenna naye nalumirirwa abavubuka abo. Nze siri ekyokubiri Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni ye musajja aliko amasannyalaze agasingira ddala wano mu Uganda in terms of empowerment. Anti kubulira in terms of empowerment okyegedda naawe kenyini okimanyi senga omusanga mu kafunda n'akukata mu mutwe bulamu bukyuka okyegedda mpuliriza kati abantu abamwetoolodde nzijja olwo anize mwaŋŋambye mbabuulire kyenyina okubabuulira nganze kuba nammwe nabakkiriza bantu bangi nnyo ba blessinze obulamu bwabwe ne mukyuka nammwe mukimanyi. Kaakati abantu ababa bamwetoolodde tosobola kuŋŋamba nti olukokola lujja ku bulamu kuba ayinza ogamba omusajja ono tandyako akafu ebyo bibaamu era nammwe mulina okisuubira kuba muli basajja bakulu ensi mugiruddemu era bwe kirina okuba teweeralikira wagambye mu ntandikwa abakulu tusooke ebyamwoba Mr. President tugende munda tugenda kono na President omanyi nati nadembuza ekibuuzo kyange mu ntandikwa wagambye tulina mulabe wankomeredde era abantu bonna obaaniriza emabega kaundozo y'emyaka nga 10 galina ko otonde Mwami Kasuku esaawa wakusaba interview gimuwa 100% kikumi ku kinnaakyo. In fact tugenda ngate yaka in fact obudde bwonna tujja kola interview ne Kasuku kubanga byonna byaliwo netukkirize ensi tekomaawo kuba olwaleero ng'ovudde ne ku ebyo kati olwaleero senga tukola interview naye eyinza kukomawo era eyinza kumala myaka emeka ku nsi era eyinza kuvaamu biki eyinza n'okuvaamu akayinza okuliisa omwana wo oba omuzzukulu aye nange muyinza okuvaamu abuuliza ekigambo kyange ne kimwongerako. So buli kimu kibaawo lwa nsonga naye tulina okumuvinga on tusobole okuba nga tetugatta ku ggwanga kuba kati naye musajja akoledde ddala omulimu gw'amaanyi. emabega kaawo nga oba twali mu covid waliwo wavaayo n'okola video n'ogamba nti okukulumira omukulembeze w'ekibiina kya NUP okubanga talina kiyakuyamba oba watuuka n'okubanga kuwajja ku kiseera tasobola kujja kukunona. Kino kyali kyetaagisa Bobi Wine okujja okunona ku kisaawe anti kisinziira ku kiki twali tuteeseza nze naye enteeseganya zaffe waliwo abantu abaali balina okujja okunkima ku kisaawe okitegeera b'amaanyi kubanga baali baagala kuntabaganya naye late Sheikh Muzata by that time abakulu mu Buganda ate waliwo n'abaali abakulu mu ddiini saagala bayisa ku kamera wano abagayika tujje tukunone tuyite n'oli tutuule mu mbuga kintu kino tukimale kubanga muli bantu baffe Obusiraamu n'Obuganda ne basalawo beegatte tumale ensonga eyo. Kakati banjogera naye kyava mbuuza nga ndi mu America yali wano naŋŋamba Eddie abantu abaana bali mu kwekolamu mulimu baagala kunona nti naye nteeka ki eryawo koze munnaye enteekateeka yange emiridde bweti waliwo abakulu abagenda okunkima
N'agamba abaleke akakakisa katukakozese by then nga tuli people power ebintu tebinajje byano. N'agamba akakisa katukakozese okutunda ekintu kyaffe kubanga kuliko kamera nyingi okitegeera. Kati bwenzija nengamba okay nenkubira abakulu nembaga banengeri Mami Kyagulanyi agenda okujja temwandirabise kuba ebitiibwa byammwe ate mulabike mu bintu bino ebyaffe tekijja kukola. Kale naye bwe munaaba mumaze osetulinga ojja kujja tukole ki tumale ensonga ezo konze kale ntuuka e Dubai kuba yangamba bw'otuuka e Dubai nkubiraako tusobole okutegeka bulungi. Tuuka e Dubai mukubira takwata mandi awo nga ali mawala nkubidde ali mawale bwankubira ngamba Bobi angambye oba omwetaaga onkubire kuba ali mu meeting nemuga bwe mba mwetaaga nkubire gwe naawe omale omukubire nti nemuga ati lwaki nze mba simukubira nti abwangambye nemuga nenga sikitegeera nti ato tokigenda nnyo wala jasigwe kubira nze jaba mubuulira saa kitegeera nenjijjako essimu nenzijja Entebbe. Tuuka Entebbe mwanyinaze full figure n'omugenzi Segirinya be bajja bokka tenga Segirinya yereeta yeka kunkima kuba yali boy kitegeera ate nga naye yali ayagala ku kamera eyo lwa nsonga yali ali mu kuyiya kwesimbawo so nga ayagala kapiara ako ye mwanyinaze full figure by that time yali avudde muno nenga muganda wange yekuva dda sotaswa okitegeera wadde nali nyina beliefs endala naye yali anjagala ng'omuntu. Kakati mbande mu press conference tutudde bantu bankulisaayo twogera kino nekiri omwami Dikaniyo kyava akwata akazindaalo n'agamba byonna tubyogera naye 99 ku convoy kobadde ebadde etugoba netta abaana babiri ebalinnye okyogerako ki Nawunga nentandika okugira nti ngenda okuwuliriza nga tekibadde kituufu nga teyalinnye muntu n'atya no. Akati ekyo nekitegeera kubanga Dikaniyo twali tukimanyi bulungi nnyo nga bwe bakyakubiri baani ba Bobi by then. Akati nesikitegeera nengamba ono lwaki alimbi tandika omunoonya Dikaniyo walimbidde kitakwata. Kale obuntu bungi obwaliwo awo bwe saategeera saanyiga mbu lwaki tewankimye ku airport no naye no ate bwatya tewaliwo tabu yonna naye ate eggulu limu anyway sijja kwogera bingi naye kubanga ebintu ebyo biri sensitive naye ekyobumanyi nze ne Mwami Kyagulanyi sikugaana kumuwagira naye nze naye twaggalawo era tetukolagana. Nedda ssebo weefuze program kakati nze twavudde wali nga tuyina we tuli mutubuusiza bubuusi otutwala mu birala byetutajiridde. Ekibuuzo kyembuuza okiwulira nedda ssebo ekibuuzo kyembuuza wakomye ng'ogamba nti pulezidenti buli w'omusisinkana ovaawo ng'oli musanyufu awo nabadde nkwagala wenyini webazze. Mu Uganda tuli miliyoni kyenkubuuza mu Uganda tuli miliyoni anamu mpola mpola ngenda kukubuuzira ngenda kuddiza akazindaalo. Waliwo ekintu kye bayita manipulation. Now you are trying to manipulate. Gwe mbuuza bw'ovaayo oli musanyufu si ekikusanyusa. Don't manipulate. Mu Uganda tuli miliyoni nga 45. Abasinkana president balina omukisa mutono be bantu abatini ennyo ku population y'abantu Uganda. Be bantu abatini kupata musinkana era be batono. Mwami Kenzo abantu abasinkana president Museveni be batono ku population y'eggwanga. Abamusinkana wa yawulo mulengera n'omusisinkana omulengera kyanjawulo n'omusisinkana kyanjawulo. Kati ekibuuzo nze ndowooza era kati kino kankyolekeze ggwe
yali badde enkola ntuufu okusinkananga pulezidenti oba wali baddewo enkola ekolebwa gavumenti nga n'atamusisinkanye aba musanyufu ku lw'enkola eriwo. Badde nsaba nkutangaaze abantu abamu miitinga be bangi naddala mu bungi. Bw'amala okujja n'akwata akazindaalo n'atandika okwogera amanyi okuwa abantu chance nabo ne babaako kye bamugamba. Ekyo waakakiraba gumu oba ebiri. Ekyokusatu, njagala oyawule meeting ne ey'abantu abagenda okumumiitinga babeeko bye boogera eby'emunda eby'enkizo. Okitegeedde? Ne meeting y'abantu abangi okusobola okwanjulira abantu programu zaabwe. Okitegeedde? Ebyo bibiri bya njawulo. Nze lwaki mba musanyufu nti buli we mu meeting ekisookera ddala ndi Eddie Kenzo, a very popular person in music. Abantu abawuliriza music wange be bampa amaanyi okusobola okuba nti bwe mba nsisinkanye omukulembeze w'eggwanga n'abaako kyanyamba oba kyanjigiriza message ensobola ogituusa mu bantu. Ekyokubiri, nze bwe ntegeka sheemu ndiisa okuva ku muntu agenda okunguza olugoye n'agenda okuguza engoye abanajja mu show. Omuntu atunda ekyokulya, omuntu atunda ekyokunywa, owa boda, owa taxi, owaki. So siri wa bulijjo. Tonnengeza n'onteeka mu kategole ey'abantu abatalina ku meeting nga pulezidenti. Okitegeera? Kakati mbuuza lwaki mba musanyufu. Ekinsanyusa nti ebintu bye tuteesa abiteeka mu nkola tannimbangako. Byonna bye tuteesa byolabyeko. Ekisookera ddala nze bwe natuukayo namugamba twakukoowa. Kubuulira mazima ekyo nze nkyogera kubanga it's a testimony. Namugamba face to face ate nga lwo n'abamanyi abamanene ab'amaanyi. Nangamba lwaki? Ne mugamba fe abavubuka tetukufiiringa kubanga tetukulaba. Nangamba ekitegeeza ku nkyawa obutandaba. Ne mugamba fe twakukoowa kuba nali nnyina ideology yange nga tuli mu byaffe byakwekalakaasa tulina bitutegeera. Nangamba ekisookera ddala nze nsula ebweru omusana enkuba neekuba omusana ne gwokya okusobola okulaba nti mmwe baka mu nnyumba ne mukola ebyammwe. Nze ntula mu meeting eziwera na 20 every day okusobola okulaba nti Uganda eri kino gwe kyolaba. Oyinza okuba tokifiiringa kuba tokiriimu naye nze nkimanyi lwa nsonga ono nasangawo abantu 1,13,000 it's on record. Muli mugenda mu 50,000,000. Ampuliriza nze nkubuulira. Nangamba nyongeddeko oba nkendezeza. Ne mugamba oyongeddeko. Nangamba senga nali president munafu nga simanyi kuuma ggwanga bandinkubye ebbanga litwandimaze nga tulwanagana oluusi emiliyoni zandifiiriddemu endala naye nsobodde okukola omulimu gwange ogw'okukuuma eggwanga. Namugamba nti ogwo mulimu mulungi. Yambuuza ekyo kibi ne muga kirungi. Nangamba wali okiyimbyeko wali okyogeddeko wantu wonna lwaki oyogera bibi byokka. Ekyokubiri nanga kale tetuganye nange siri perfect naye ondeetedde solution. Byonna ebizibu obadde olina kyoteesa ntereeze nali sibitutte. Nangamba byonna byondeetedde awaadi nziraba naki. Olinamu puroguramu z'abavubuka banno nali sizitutte. Nangamba kati emboozi ekomye wano bw'olidda nga oli steady oba nga weeterezeza bulungi tulyogera. Naye kansooke nkuyigirize. Nandaga Uganda weevudde okuva mu bazungu n'abakulembeze bonna abagiyitamu mpaka waali. Nangamba kati ggwe osobodde okukula n'oweza emyaka gino gy'olina n'osetolinga n'oyimba n'ennyimba n'ozaala because gwe twafunanga dduka nga ffe gwe twafuna. Akati sooka osiime ekyo then oluvannyuma ombuulire ebitateredde tubitereeze. Owulira? Okuva olwo ne ntandika okukolagana naye era ne ntandika omubulira programs ez'abannange. Kwe kutandika okuŋŋaanya abayimbi n'ebirala nga bwe nazze nkunnyonnyola ne bannange okwekolamu omulimu. Okitegeera? Era okuva ne ntandika okukolagana naye waliwo ekikyuseeko. For example, Kasako nakagambye copyright mu parliament yalimye dda. Cabinet yagiyisa. Okitegeera? Ne regional studios yatuwa we tukolera meeting. Ebyo byonna byava mu kuteeseganya. Okitegeera? Kakati
mba ndi musanyufu lwa nsonga buli tuteesa atuukiriza biri ebyokuddako ate kino kinaaba kitya kino kinaaba kitya tusabe Mukama tusaasire tubeerewo enja tulabe kye kinaabaawo then tunaatandikirawo. So mukwano gwange ekyokuba nti nze meetinga president saagala okyeraliikirira ennyo kubanga ngwanidde. naye olwokuba bawe mukolera meeting nga federation mwine mukolera nga association federating under federation yo ate singa obunene mu zonna associations yo olugirugale ekoleka tekyalina weekolera. Ekisookera ddala, here is the thing, tulina associations affiliating olwaliro ziringa 25 sub-regions 19 twayita mu greaters ti Greater Nkole, Greater Busoga, Greater Acholi, Buganda ntugenda mu Greater Masaka, Greater Mubende, Greater Lwansonga. Twategeera nti omuntu bw'aggulawo superstar oli naggulawo legends bwe bakyawakana bwe baawukana ate nga n'oli aggulawo endala mu myaka 2 okuva kati tusobola okubeera na association emitwalo egi. So ne tusala tutambulire mu nkola etalina agivunaanyizibwako. Nze Masaka, nze ngwa mu Masaka, Greater Masaka naye sigi owning era bw'ogezaako giroti abaana b'e Masaka bagambirawo nedda ssebo oba okitegeera. So here is the thing, Wuma tugenda kugikwataganira nayo tulabe nga tugitereeza era we twogerera tulina we tutuuse amawulire saagala sinakupangisa but we are going to accommodate them, we are going to work together tulabe nga nabaate basobola okutambula. So ekyo saagala okiraliikirire, we are operating as one team now. Kyembuuza Mr. President. Tonabuuza linda koma wabuuza. Mbadde nakyembuuza president biri ebintu nga bisatu naye kansooke mubuuze kino. Ekisooka diri oyawula emirimu gya NRM n'emirimu gya president wa federation. Ogamba nti kati ndi president wa gino emirimu gyenkola siri wano nga wa federation naye wabula ndiwo nga ki nga wa NRM kubanga ebiseera ebisinga linda maleyo nti abantu abasinga ne bolaba olumu batabitegeera bakulabanga owa NRM ensigo yakola ki gwe yakyawa so nga ate ebigendererwa byo bw'obitunuulira birungi era biki kyekyo nagambye nti omuntu gw'osaba ebintu ye muzibu ate gwe otugamba wano nti muki mulungi naye diri oyawula ebintu bya NRM n'ebya federation. Ekisookera ddala nze am a presidential appointee as a senior presidential advisor on creative and I'm a president for the Federation of Music. I will siteekawo byabufuzi siteekawo bibiina lwa nsonga program ya Munnayuganda okusinziira ku ndowooza ye okitegeera era abantu bonna betukwatagana nabo ne betuyambako ze simanyi na bye bawagira kuba sibibabuuzangako and I don't mind okitegeera kyonna kyaba believingiramu ba supporting opposition ba supporting government eyo ne conversation tetugifunangako kubanga nga tenkwatako okitegeera bwe mbanga nze olwaleero ngenda n'ennyimbira abantu b'NRM ababeera bampise ku mikolo they pay mba nkola mulimu gwange okitegeera era bw'abaayo ekibiina nga tekijja kunkolako ffujjo nga nabo baagala nzije mbasanyuse mba nsobola okugenda ne mbasanyusa kubanga abo bawagizi bange ng'omuyimbi oba okitegeera. So nze siri wano kuvuga ku advising president ono political affairs. Nze ndi wano ku advising president ku biyiye creative sector okitegeera awo wonna tisiteekawo kintu kyonna kikwatagana naki era nze siberangako meeting ya federation tandika kuleetamu ebyo abantu balina okulowooza mu ndowooza zaabwe nga bwe baagala naye ate mbasavinga nga muntu ali appointing ba president okusobola okuba nga ntuusa services mu bantu no matter how they believe. Federation ndoza ntuna tujikuba olukumutwe kocha katujiruddeko nnyo nteekateeka kizoyina nga president w'abayimbi ku ngeri ebiragalalagala gye bisensedde music industry n'engeri ebiragalalagala gye byonoonye bannabitone kubanga bwe nkumenyeramenyeramu
sijja kujjukiza nnyo nja kutwalako ewa Jamaica embeera gy'abaddemu nkugjeeyo nkutwale wa Joe Stede kugjeeyo nkutwale wafiye kujje bangi enteekateeka ezizo nga president enteekateeka ezizo nga president ziyimiridde wa era ogenda kikola otya okulaba nga industry eno ebiragalalaga ddala ice ekisookera ddala ekintu ky'ebiragalalagala ekyo oba nze sijja nabiyita biragalalagala ninja kuyita setback abantu bonna gye bafuna mu bulamu kubanga omuntu gyalowooza nti naali ku biragalalagala yayonooneka naye nga yafuna challenge n'emulema okuhandolinga ekintu nga kyamuzitowako bangi tubalabyeko nze gye nakulira eyo mu ghetto bantu bangi bajjanga mu ghetto nga tumanyi na gye baava ne mugenda omulondoola nga yava n'amaka g'abagagga ng'oluusi waliwo ebyamulema okuhandolinga n'asalawo okunywa akati nze I call it a challenge and a battle people fight fiye twamala naye ebbanga ddene era yagenda okuba nga afuluma rehab waliwo enjawulo era nga ani omulala gweyogedde Jamaica twamuyambako otegere twamuyambako financially and all that George wali they are our partners otegera kubanga tulina mental health department nga yo eriwo okujja munno mu kabi mental health department olinamu ekizibu olina kise full department erina n'akakiiko otegera so awo nawo tukutewo n'amaanyi n'ebirala bikyakolebwa jjukira federation eno ekyali nto bingi nnyo ebitanabakwatako but sofa tuli mu kugezaako ate nga butwongera n'okuba nga tutereeza lwa nsonga twagira mu buzibu abantu nga n'ebintu ebiri serious bo tebabiraba babifuna bya bufuzi nze senga natuula nammwe ne tufuna meeting eno gye tufunye olwaleero from the beginning twandibadde wala bambeetaaga otegera naye osanga nti abantu abalina okuyambako mutambule oluusi balina bias here and there so kyobola tutambudde mpola naye nga so far at least we are trying our best. Kino kyekibuuzo kyange ekisembayo okubuuza Kenze oyimba ennyimba nnyingi ezitusanyusa olumu n'abantu ne zibaleetera okugoberera oba ne zifuuka n'omusono mu baana oba ne mu bantu abakulu neefuuka slogan kati nina ekintu kye nkubuuzaako kino kinyonyole nga sikikubuuza nga president wa federation kikubuuza nga Kenzo omuntu Munnayuganda senior citizen alaba ebintu ate ng'otambuddeko mawanga oli mumativu ne gavumenti eno oba ne system ya Uganda embeera engeri gyefugamu abantu mu nkola gye bakolamu emirimu gyabwe era olina oluyimba lwe wayimbako emabega kawo lwe bayita system volongoto ebyali bikyamye awo kati obirabe otabyatereera njagala ompeyo opinion nga tosinzidde nti oli president's advisor nga tosinzidde ku mulimu mbuuza musuuza nga tosinzidde ku mulimu ng'oyogeranga Munnayuganda alaba ebintu mu butuufu bwabyo neyanziza ekisookera ddala kwebaza olw'ekibuuzo ekyo nze bintu bingi nnyo byenziza enjiga ku buli stage naddala Mukama bwe yampa omukisa n'entambula engeri gye nalandabamu ensi nga sinnatandika kufuluma Uganda ate kati si bwe njiraba kuba natuukako mu nsi nga Mali nayimbako mu nsi nga Burkina Faso nayimbako mu nsi nga Chad ng'abawagizi babateekanga eri mu kizimbe kiri bakulengera bulengezi nimbagaba ne muleka abantu basembe ne bagaba basemberera buli kyolina bajja kitwala endowooza balimba nenjagala okgenda nyimbira eyo security nenkwata by force nali sinnaba kumala sho nga nyimba luyimba lusembayo yo carpet ne basooka ne bagibba gye baali bayimiriddeko I'm telling you abasirikale Chad
toyina gw'olaba ku face bonna babeera n'obukookolo 24/7 ate emmundu eba bweti ebeera kubanga basuubira ekintu kyonna anytime. Nentuuka emmali nendaba mmali site ndowooza gye bayita Bamako ng'ebizimbe byonna birimu ebituli n'otunuulira obulamu abantu bwe bayitamu n'ekifuga bwe kifaanana nemmanya nti ekintu kye bayita olutalo ate naso si kyangu. Natandika okwapreciatinga security however much era bingi nnyo ebintu ebitateredde wano era nga mbiraba nakati naye nakyukamuko ka mindset katonda nga mbumanyi ebitateredde byo ebiri kituufu era nakati bingi era senga mba nyina obusobozi obitereza nsobola. Naye natandika okwapreciatinga omulimu gwa security nnyo n'omutima gwange gwonna nnyo kubanga nalabako n'amaaso gange nendaba n'abantu embeera mwe bali. Nkubulira my brother ze bansibira Ivory Coast naye nga n'ennyaanya eva France ennyaanya ne carrot I swear kikubuuze sigambo nnimba nga n'ennyaanya ne carrot biva France. Buli lunaku nali spendinga dollars ndowooza nga 5 ne daily okusobola okulivinga obulamu bwe nsobola okuba ate nga wano mu Uganda bansobola bulivingira mitwalo nga 5 gyokka naye wali nga spendinga almost $1 million per day. Okisegeera kakati natandika okwapreciatinga ebintu ebingi bye natuukamu n'endaba omuntu ali eno byotasobola munenyeza kuba talina kyamanyi talina kye yali alabye alaba kiri wano ate kizibu ate alina okyogerako. That's why bwe nsanga omuntu ng'ono ng'alina complaints ze wallahi simunenya kubanga omwana gy'amanyi enkuba gyetonya. Kakati bw'ondaba nga sikyaleekaana nnyo era bw'ondaba nga kati nteesa buteesa sikyayomba nyina ensonga zange naye ekyo tekitegeeza mu buli kimu wano kikoze ki wabula nsiima ku kirungi kyendaba ekiriwo kye saalabawa nga nze yatuukayo era n'abaana bange bonna bentambula nabo nga ba DJ naki ne bw'omutubuuza n'omuzza mu interview wali nga nze ndi muno akubuulira naye kyeyalaba n'akugamba kino bwe bali osomumira ku mumanyi ojja omufuneko interview. Ebintu bye tulabye gye tutambulidde bye byatuleetera okukkakanako ne tukkakanya ku maloboozi ne tutandika kuteesa buteesa not because mbwe ensobi eziriwo tuziraba naye kati twatandika okugamba nti bannange ebyo byonna biri bwe biti ne copyright iro tewakola ki bannange ebyo byonna biri bwe biti naye kino kyo tewalikola ki kati yenteesa kwe tuli era nsenga mbadde munnabyabufuzi nga mbeera kadaala nandibadde nyina bye ndoobingira Uganda okuva mu gavumenti nga mpita mu kuteesa nze sikyali mu kategole eyo kya luguudo sikyali mu kategole enyigira mu 7 ate nenjasa eddirisa lya gundi eyo navaayo bishegedde ate sikyali mu I accept nkikkiriza bulungi era sikyali mu kategole eyingira mu studio kuyimba luyimba lusiga obukyayi mu bantu. Awareness eri gye nakolanga si awareness gye nkyasinza okukola era bwe navaayo nga ntandise okutambula nayimba oluyimba lubayitayogera bulungi njagala ogenda oluwulirize n'ebigambo bye nayogera byali bikyuka ku bye nayogera mu nnyimba ziri endala wadde nga ensonga ze nayogerangako mu ziri ennyimba endala nso zaali ntuufu kuba kye nali ndaba ate era nga kituufu wabula nali simanyi how that problem can be solved era nali simanyi nti ate wano tuli kalekaleko ng'alina omubi omweru okitegeera ebyo byonna nabitegeera maze fuluma okitegeera so engeri gye ndi mukandolingamu ensonga zange it is because bagamba nti omuntu yali alumiddwa ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga so kino engeri gye nkolamu ebintu bino nategeera nti wadde nga waliwo ebitanatambula bulungi naye nsobola okukozesa amaanyi ge nnyina ne mbaako kenda obingira mikwano gyange era we twogerera I swear nsobodde okubaako akasente kenzijjayo abaganda baffe ne bakalyako anti kaakati balina ababaka ba paalamenti balina ba ministers byonna kiri gye bali nze sisobola kukola buli kimu nze bwe ntereeza music mba ntereezezza abantu bangi kubanga omwana mu bw'akola ekivulu eyiganga omulala n'akikola Embaale nze nekikola Masaka omulala n'akikola Embalala kitegeeza awo twimployinze abantu emitwalo nga 3 mu nakiti egi bwe tukikolera omwaka
eggwanga tuba tuligaaseko nnyo kati awo wendi siri politician senga mbadde ndi wano nga honorable representinga Machindi ate nandibadde kati njogera kirala but right now nzikiriza njogere ku level kwendi era mu capacity yange. Okay. Esawa ya leero oyina ebintu oyina kyolaga esawa ya leero Mr. President oyina ebintu byolaba mwami Kyagulanyi byakola nga si bituufu era ekirala singa bukya ku makya mwami Kyagulanyi nakuyita omwegatteko mukolere wamu okisobola kisookera ddala kyampita dda ne mugamba sijja kusobola ensonga zange sijja zoogera wano okitegeera neesiminaako buzibu in terms of emirimu gye nga bw'agikola era agende mu maaso nga ye bw'ayagala okola ki okitegeera naye nze ideology yange gye nnyina nze nzikiriza nti tusobola okuba nga tukomplaininga ku bitaliiwo okitegeera naye mu nkola endala ye ate gy'atakkirizaamu oba okitegeera naye ng'akola emirimu gye era agende mu maaso nange kangire mbaako wenkwata olonda nonda mpulidde ogamba wano nti security ya wano nnungi mukko si nnungi mukko nnungi ddala kubanga olina emyaka emeka mpezezza 39 kati waliwo omusirikale yali akuyimiriza ku uniform nakuba emigere igwe ng'okoze eki towaayiriza incident yali etagitunyumiza olwedde ffe nga musirikale yali ambadde atya yaliwo poliisi yakumana kasipule kalamba ne mu nivizo niko gyeziri nga wali yakusangawo yansanga mu covid awo bapumula lwatwekalakaasa kyo kiwedde kwempuliriza sooka ompulirize my brother sooka owulire yali yeekalakaasa okitegedde wali weekalakaasa si bwe kiri kakati mpuliriza wali weekalakaasa wulya kyegamba wulya my brother nze sijja kunenyamba okwekalakaasa ako kwali kubi mpuliriza nze kyembadde njagala mu kino kumanya incident yali etya senga abadde andi wulira okwekalakaasa kwe ayinza okuba yali mutuufu naye n'oli alina mandate aliko order okitegeera kaakati nze senga badde bamusanga mu nnyumba ye ne bamukonkona ne bayingira ne bamukuba tiya gaasi awo kyandibadde kirala ebyo si byange nze siri munabyabufuzi okitegeera naye nze ekyo kyembadde njagala okumanya mu covid bapromota lwali twekalakaasa ne bookya ebipiira awo wansi kalenda kati nze nali ndi wano manje wajalulanga nyimiridde oba yali kamugira bayizeeni ebiseera ebyo simujjukira bulungi ne bayitawo nga bakkirira omukyava agamba noono ye promota naye tukole ki ne mbagana yenze bimbaddemu ebyamu si biriimu nze neetulidde byange ne bankuba ka spread direct ekirala woga nti security yano nnungi walabako okulonda kwekawempe security gye njogerako nze soogera bino ebyamu eby'obululu njogera in terms of okulwanyisa abalabe ba Uganda. Abalabe ba Uganda baawukana n'ebintu ebyaffe eby'omunda. There is internal problems okitegedde and there is external problems and there is so many other problems gwe z'otasobola kumanya wano okitegedde. Nze njogera ku security ekuuma border. Oyawula eddembe n'emirembe. Nze kyensinga okumanya senga nali sirina kalembereza kayimba sityaloosi na nnyimba zonna zomanyiddeko senga neza awadi wano teziriwo nenga biri bibyo byawula kati ku byombi Museveni yatuwaaki nze kyensinga okumanya wano waliwo emirembe yatujjako eddembe lyaffe nze saagala kumanya ze manyi n'emirembe omanyi nze lwaki nsirika nnyo nti bwe nabadde nkyala saakyalidde Kenzo sakyalidde mu nabyabufuzi nakyalidde mu anti kati nanze kyenva olaba byonna
Yes. Kati mucho lwaki muchonze zera kanzire direct kugundi ku mu music ngenda kutwalako nina ensonga zange ziri bbiri oluvannyuma lw'omwava ku Coffee Marathon kuba ndaba program wanvuye nnyo naye sinza agenda sikikubuuziza lwaki abaana ba Swangs bakuyingira nnyo. Lwaki nkubuuza ba Swangs abalaba tubalaba Bebe Cool bakuyingira n'abalala naye nja kujjayo bano lwa nsonga kati baweze bameka nti twasooka ne tulaba ku Azawi kati ate Azawi gwe nzijukira Azawi gwe nalabako ku Big Talent nga yambala sapato okitegeera naye sawa zino mulaba then bwe maliriza nkama mulungi bwe maliriza nendaba Eraje Kitaka yazze naye naye nabadde nkolako discussion ne Charlie wange kati eno mbozi yange nangamba naye abalitu beewuunya bayinza okubanga kampu mwe bava kanjitwalinga kampu mwe bava eyinza okuba yesettinga ne bagamba nti kati Azawi yakuba kiri ekyasooka kati tuweerezeyo ku Kitaka naye abeeko kyakola ki kati fezi tuliza n'okulaba ne ku Vinka omanyi lwaki nti gwe nanyumiza naye naŋŋamba nti akampu eyo teyagala Kenzo era egezaako kubanga erina engeri gye yagala tebajja kusasula mmwe bamawulire kumukuba kuba muyinza obbavaamu ne mugamba nti bebakoze eki naye ne bakozesa abo be balina nti ne bwe tuba tuzzeeyo emabega ne Kenzo wababeerere wakabi oli ne yabimpadde gwe nanyumiza naye naŋŋamba nti Kenzo yabeerere wakabi ennyimba ng'azikuba nga buli kimu akikola bulungi teyavuganirako mu mpaka za baziyita Buzz Awards tebamusaayo wadde n'okusaayo oluyimba lwe naye nga awards zonna zifunye mu Uganda zonna zitutte nezebwera zikoze eki naŋŋamba obuzibu si bwaba abayimbi ababiri kati obuzibu buyinza okuba nga buva ku kampu musoza kino nkibuuza era nkyogera olw'ensonga nti bwe nakirabe ne bakyali bange ne tudisikasingamu ntereezaamu ku nsonga eyo olina obuzibu ne kampu eyo. Ekisookera ddala nze mbedde mu Uganda wano nga mwosanga omuntu agamba nti omuntu oyo talina kyankola naye simwagala. Wano mu Uganda nze nkiwulira nnyo ng'ogamba omuntu oyo naye simwagala nti kyakola kitewali naye kati osanga bwe babanga oli wabayo omuntu yenna nga tanjagala kubanga ebbanga lyemazeewo gonzijukiriza ne Buzz sizirowoozangako. I don't even no. I have never, but I don't care. Kubanga nze neza award zolaba nyina wano. Sina lunaku lwe nakera ku makya nti mbeko gye nsabe wantu wonna. Ndabirawo nga banominate nze, ndabirawo nga bampadde invitation, ndabirawo nga bampadde award. Ekirooto kyange tekibanga ka award ezo. Ekirooto kyange kyali kyakwejja mu bunnya ng'omwana omunaku. Era Mukama nannyamba ndi very grateful nti ntuuseeko wano. Kati saagala kumanya ani anjagala n'ani atanjagala. Ekikulu kasitamba nga nsobodde okubanga nejja mu bunnya. I'm so proud of myself. My family is so proud of myself. And abantu abazze bangoberera nga gwe Duncan n'abalala abandabako nga nyambala sapatu. Nkimanyi nammwe mwennyini muli so proud of me. Kati sisobola kulingiriza ani anjagala n'ani atanjagala, ani anjogerera amafuuko n'ani atanjogerera. Mbalaba naye I don't care and I pray for them. Olwaliro nze senga nali ntwala ebintu personal mwe temwanditudde wano. Naye nze mbirivinga. I believe nti buli muntu aba n'endowooza ye. Okitegeera? Nze nyina believe nti buli muntu aba n'endowooza ye ate olina ogiwa ekitiibwa. Ne bwe mubanga mwakkiriza tutuule buli omu anyumye ne munne. Ekyo ekintu kya butegeevu. We can agree to disagree. Naye ne tumanya nti kiki tuyinza okwefunamu wali tetukkiriziganya nti ne wano tukola ki ne twekulaakulanya kuba buli omu ayagala kuleetera mwana we kyakulya na school fees oba kitegeera. Yes, kakati bwe tumanga tetutegeera ku level eyo kitegeeza tukyalina olugendo. Nze wano kambabuulira abafirika tulina problem ey'obutekkiririzaamu. Ate tulina challenge ey'okwagala buli omu abeerenga number one. Twagala nnyo okudominatinga abazungu abo
abeerawo ng'aliize osobola okulaba enjawulo wakati wa Justin Timberlake ne Migos. Justin Timberlake oyo akwata akatishaati ke akaliize n'akwata gitaayi n'asunira ekisaawe ky'abantu e Brazil $10,000. Migos egenda okuyimba mu bbaala ne bajja nga chain zibamenya, mukamwa mulimu golodi, engalo zonna buli emu eriko empeta, enviiri nnene. Kakati abaddugavu tulinamu ka challenge, ffe tunyumirwa nnyo ani andabye, era ennyumba tuzizimba ku makubo. Okyegedde? Naye ate abazungu ateekawo akakubo bw'ati n'agizimba ng'eri, then n'ateekawo ka runway. Ffe ogiteekera ddala awo emmotoka bwe zikuleekaanira biki naye nga tofaayo kasita abantu bagiraba. So we have some challenges as black people. Ze tukyayinza. Yes. Ebintu bingi bye tukyalina okuyiga. Kati oli bw'akugamba nti ono nze sobola munominating mu award zange. It's okay zize. N'ekibeerinza ate okunyiigira ebintu ebitali byange. So I don't mind them and nze sibalinaako buzibu. Oba okitegeera. Kenzo. Nga sinagenda kona addition ku gundi kyayogedde omuyimbi omu kuba abayimbi ba stakeholder mu music bw'avaayo n'agamba nti ebintu mu kifo ky'okukola global music atutwala international mudda mu bya jam session. Ebyo bya jam session tibina kye bigattako ku industry wabula mubeera buli kaseera banjogeddeko and that was a statement from Elijah Kitaka nga he feels the route y'otwala abayimbi si ntuufu era ndowooza ye muli abiliving ne jam session wandi gigadde. Okay. Nze ndowooza ku level kwali ng'omuntu alina hit asobola oyimba ku mukolo asobola oyimba ku show jam session eyinza obutamukolera nnyo naye omwana oli omupya e platform agyetaaga. Omwana oli yandyagadde Kenzo amumanye nti naye gy'ali yandyagadde ayimbeko nga ntudde awo mulaba. Omuyimbi ali eyo ng'abadde byamutabukako yandyetaaza gy'ayimbeko mu kamera ezo oba bayimireko ku stage mu ne Kenzo oluusi abeeko waafuna ka gig oba bayimbeko ka collab. Nnyimba nnyingi ezivudde awo nga ne za Sange za Venue mwe ziri. Oluyimba lwa Karoli Kasiita, Vinka, Winnie Nwagi baluyiza ku Federation. Collaboration yavaawo. Singa tetwakola kintu ekyo olwo oluyimba temwandirululidde. Naye baluyiza ku Federation ne lutunda eggwanga lyonna naye ng'ekyo kye kiruleese. So we need to know nti ebintu ebimu biyinza okuba nga gwe tekijja kuyamba n'engeri yakyetaaga omu oba omulala. So jam session eyo superstar atunda ensi yonna gwe tunuulidde ayinza obutagyetaaga nnyo kubanga naye waliyo omwana ayandyagadde nti njagala Shiba amanye nti mu nsi gye ndi. Nga bw'ayimba wali nga Shiba amulaba idol we ekyo kimuzzaamu amaanyi ayinza ozzina amazina naye kutula ekiwata era tubirabyeko. Kyokubiri tulina abaana bayimbi awo nga bwe tubalabiridde ne tukola nabo ennyimba abamu ne tubalikodingira nakati eri abali mu kushootinga video nga twabalabira ku jjaamu eyo. Eriyo omuyimbi nga byali byamutabukako nga Lady Mariam Tindaatiine ng'olwaleero yazeemu n'okushootinga zi video. Eriyo omuyimbi nga Fred Sebata yali atambulira mu taxi kuva ewuwe kati olwaleero alina n'emmotoka twamaliriza akoze ne show mu Serena. Ebyo byo yabiwandiikako bangi menye kindeke kiso ebintu bino bwe tuba tubyogerako totunuulira anga emu gwe yo naye otunuulira nga ango zonna n'ojajingirawo. Akati kino kibuuzo kigenda ewa mukulu Kenzo mbadde nsaba otunyonyole oba onyonyole ensi. Ntera nnyo kino ekintu kiwulira mu bayimbi n'abasuubuzi abalina emirimu gye batonze oba bakubye ku nnyimba zaabwe ezitambula ne bagamba nti nze siri munnabyabufuzi. Bamaliriza najja n'agamba nti omusolo gututta. Njogera ku basuubuzi ifirizi mukyogere ku bannange naye nga taakumaze n'agamba nti si munnabyabufuzi naye omusolo gubakola ki gubatta. N'omuyimbi n'agamba nze si munnabyabufuzi naye ate twetaaga copyright naffe tufune ebiyiiye byaffe. Nga mama Nakanjakko ow'Ennakawuka awagidde Kenzo emyaka gyonna naye anyigirizibwa olumu ku lw'oluguudo oba n'ebintu ebiringa ebyo.
olumu ye talina ddoboozi lya Kenzo ly'ayina naye Kenzo ayina eddoboozi ly'asobola okugattako mama Nakanja konna afuna kyayagala nga akiwulidde agamba nti olaba Kenzo akyogeddeko. Njagala otuwe olwaleero enkola eno weezimbibwa okusobola okwawula ebyobufuzi kubanga ebyobufuzi kye kitambuza obulamu bw'omuntu nga naye wakinyonyodde n'ogamba nti okuwera $45,000,000 pulezidenti yagamba nti ye kufuga bulungi ne tuweza miliyoni ezo sanga waliwo ezaalifudde. Ebyobufuzi byawukana bitya mu bulamu bw'omuntu obwa bulijjo ng'ate buli kye tutambulirako ebyobufuzi bwe bikisalawo? Erinnya kozi ani? Nambeemu, Mr. Nambeemu. Gutata wa chicken. Musajja wange nnyo. Chicken kasajja kange nnyo. Nyina ekibuuzo. Oli munnabyabufuzi? Nze ndi wa byabufuzi ku lw'okuba bwe bisalawo obulamu bwange kiki bubeera. Nyina ekibuuzo. Dayo si wa Lugembe. Oli munnabyabufuzi? Nze si munnabyabufuzi. Andi bamubuuza dde mu ye oba nedda. Era nkinyonyodde ngambye nti obulamu bw'omuntu bwonna standards of living kisalirawo ndi wa byabufuzi. Oli munnabyabufuzi? Ndi munnabyabufuzi. Nambe oli musiramu. Gera Saze mu kibuuzo. Akizeemu enewe. Naye eddamu yo badde. Nedda sebo. Lindako. Bw'oba osoma primary oba nursery answer no and yes. Bw'omala otuuka mu university oyina ebintu byeyongerezako nga tokyagamba bugambe no. Tegeera yensonga lwaki wenkubuuza ekibuuzo mu Uganda ffenna tuyinvolvengira byobufuzi kwayo ebisalawo obulamu. Soko mpeeko. Balinnya akubuuza. Oli muyimbi? Siri muyimbi. Oli munnabyabufuzi? Ndi munnabyabufuzi. Oli musajja nnyo. Akati toli muyimbi naye oyogera ku by'obuyimbi and we respect. Nzikirizibwa okubeera munnabyabufuzi nenjogera ku by'obufuzi naye mbyogererako ku level ey'okubeera nti si muli munnabyabufuzi. There is a difference between being a leader and maybe a ruler or maybe a politician. Politics, the word politics came from politicking to politic. And me, I don't politicize anything. Check it. Nze siri politician. Nekyo tekingana kwogera ku byabufuzi. Naye mbyogererako mu ango yange okusinziira ku capacity yange. Nga bwe mbiraba ate ne capacity gye nnyina. Okitegera singa mbadde nnyina capacity yes nga sijja kusobola. Ngale wadde okyagadde naye nga tolina maanyi gaakyo na busobozi bwakyo nga mutofuuli okyagadde nga nakyogera. Nganti munnange osobola okuba n'eddoboozi naye eddoboozi eryo n'olikozesa bubi nga totegedde maanyi gakomawa. Tugenda ku Wedda mbalesi nga njamu malegoga ansonga mukulu mulabira njamu na federation. Kakati sia ani wafuka waka. Kakati nina by the way bino ebintu anga bwobuuziza president lobuuza oli munnabyabufuzi. Nze nzikiriza nti buli omu nzo kwanta oli munnabyabufuzi naye nga wonna wooli ogoberera ebyobufuzi. Bw'omaliriza okugoberera ebyobufuzi oluusi n'oteesaayo ko okisaanira noga nti naye wano tewatambudde buki. Ekyokubiri nze manya ekintu kimu nti abantu abasinga naddala abayimbi si bannabyabufuzi naye embeera yonna yonna nga bwetambule kwaki omanyi omuntu anti wolira omuyimbi olina ebintu byotagenda mumukaka. Omuyimbi togenda mumukaka kwogera byabufuzi nga nawe kenyini nyini okimanya kiva mu byobufuzi singa obeera muyimbi. Naye nga mama Nakanjako gwe twogerako yakeera ku makya omusana ne gumwokya nasimba layini n'agenda okulonda omubaka wa parliament munnabyabufuzi alina omutuusiza ensonga ze gy'aziroopa
jukira oli munnabyabufuzi yamba wa parliament ekimusasuza kutuusa birowoozo bya Duncan yasimba layini akole ki lwakuba nti bano abayimbi obuzibu tulina twafuna ekizibu kimu nti abayimbi bantu betugamba nti newe munaamunenye kitali kiki ayina akikkirize lwaki takikkiriza okitegeera nti nze nkeera ne muwagira naye ng'ekyamazima amatudda mu kituufu ekikeza Mama Nakanja ku mulayini alonde omubaka wa parliament oba alonde meeyo oba kansala kumutuusiza ki nsonga ze naye nze ngamba omuyimbi kintu kimu nti naye asobola okubeera awo n'alaba ekintu ekitatambudde bulungi n'akyogerako banaakiyimbako naye bw'akyogerako aba takyogeddeko nga Kenzo oba takyogeddeko nga Munnayuganda alumirirwa ki so nze nange ekintu ekinuma naye nsaba nnyo tufune engeri tukigiramu bwetti lwaki omanyi tunenya nnyo omuyimbi ne tuleko omubaka wa parliament ng'ate kyekimusasuza nze nyina nekyenjagalo gattako Malempe mukulu wange Manaka mumanyire emyaka 4 n'ennamba emu nabadde mumanyi naye nadde njagala kukkaatiriza mubuze ekibuuzo kyange ekinga anywedde bulungi nnyo tutobye tutambudde mumalamu naye 100% naye akimanyi naye saalwanako naye namukazi naye bamumalamu bangi yalina sente oyo nakataye kalina naye yalina esinga kuzaalira kubanga yakolanga ekivulu n'akwata wano n'ayingira rumu neyesibiramu n'asasula basasudde n'afisa nadde e Kampala naye byonna ngatamba webale kunjogerera ngatamba naye byonna nga bikyali awo tulina okukkiriza nti omuyimbi yeetaaga n'abanga aweebwa freedom okweexpressinga ekyo kyawulira kyayagala okufulumya naye bw'omukaka oyinza okumuleetera ebizibu oba n'omwogeza by'atamanyi. Ekyokubiri, Oweekitiibwa Paul Kafeero yagamba nti obuzibu bwava ku nduulu. Kibi nnyo omuntu okukyesinga enduulu kuba leero evuga enkya n'esirika. Weevuze kirungi n'ogyambukirako ng'otegedde lwaki ogikuba. Naye singa oba totegedde bulungi n'ogikuba wandigikube nnyo olw'okuba olina oluba luwanvu gwe n'olwabwa ne luyulika. So mu bintu ebyo tulina okumanya emikono gyange gikomawa era n'amagulu olutalukomawa. Yagala okuba oluwanvu ng'olwofono ojja kuyulika amagulu. Ebintu ebyo tulina obyegendereza. Temuforcinga bayimbi bano kweyingiza nnyo mu bintu bye batasobola. Asobola nga yawulira abisobola muleke abiyingiremu. Ni awuliranga ebintu ebyo tajja bisobola muleke. Naye bwe tunaatambula mu mbeera ey'okaka abantu bakola ebitali byabwe tugenda baleetera obuzibu. Goge mazima. Kenzo, kyekimu ku kyakugazizaawo open mic. Kati nze nga akagambo physical police. Nange nakawulirako olwo nga lwenkawulira ate kekaliwa otegera lwenkawulira otegera. So bintu bingi ffe tutakola ki bye tutamanyi amazima ninga osobola kwogerakawo ng'omuntu yenna n'okomaawo naye ebintu eby'okuyingira ennyo ddiipu oluusi biyinza obutagenda bingi ne weetuliize. Lwaki waganye okugenda mu ghetto open mic ne Azawe? Ekisooka nze Azawe nadde simusaba conversation mbutulekaane, nadde simusaba conversation mbunyombe naye, nadde njagala mubuulira federation biki byekoze oluusi byanza okuba nga tamanyi kuba tatuukangayo ate byawulira biwulirira ku gyali. Kati nadde njagala mu inviting ajje tumuyiseemu oba si kyekyo mubuulire biki bye twakakolako nabaani be biyambye kubanga ne testimonies weeziri. Ate n'agamba tugende mu ghetto gye tuba tubyogerera naye kati ghetto ogimanyi. Anti ampuliriza gwe yakakolera interview meka mu ghetto. No, for real. So ebyo nabisazizza okitegeera kubanga bantu abamu babitwala bulala ate nga kyali kirala.
so nabisazizaamu. No. I don't think I not why tugende tumubilize nga abantu tutandike we to discuss nga bwe baddamu bwe tukola kibwe uchegera it doesn't really take sounding a corporate at all. Naye ekisooka nze bwe ne mu ghetto nsasamaza sobola kuva mu moroka basiga kati abantu babba abantu ebintu byabwe uchegera. So I just wanted to have a humble conversation nga gye tuhave nze leero, a humble ey'obuntu uchegera. It's not about kukayana, si bya kuwerwanisa, bya buli omu kutegeeza munne ne tukkiriziganya oba ne tugana okukkiriziganya naye ne tuva wano mu meeting nga tetukkiriziganyiza ku bintu ebimu ebirala naye ne batuwa kamere ne tukalya. Uchegera. Simple. Ne ku mutuma alumwa kuba yagambye yakyagala dda yo alumwa tumaliriza isembayo ki kama president zikyejja okubuza ekisembayo nze ndi musajja mutegesi wa bivulu gwe mulimu gwange ate kati nga nze nzisaba ate njala mpe sente nkalu ekivulu kyaki ate ku bizibu ayongereko ebizibu banagenda kumpa nkalu omuyimbi singa mutegeka amanyi muganda waffe ani omukulu ono omusajja omugezi nnyanya anzira mu bulungi ebibuuzo yani omukulu ayategese kula bonita Mzee Magala yagambye nti omuntu okuga nti kendo tekekivu abanga kwadde obutuufu empola. Manze kyembuuza president nze kyembuuza Mr. President, singa ntegeka omuyimbi n'agaana okujja okuyimba tusooke kyamu myaka gyendimu gyantonda, singa ntegeka omuyimbi n'agaana okujja okuyimba federation gy'okulembera erina weyinza okunyambako nga ndeese ripooti ewuwo. Of course kuba kati ffe tuli registered and recognized Kisegedde as a body governing music mu bulungi mu kuteeseganya mu ssanyu mu empowerment ne mu kutabaganya. So tuyina enkolagana ne police osanga tusobola okubaako engeri gye tukaminga in ne tutabaganya because when we write the security response. Kati ogenda kumpeera mu kamera tubadde ne Eddie Kenzo ndowooza tunayogeranga okukyalirangako ne tutanyamako ku nsonga then bwe tubadde olwaleero ne Eddie Kenzo olina kigambo sina kigambo okujjako okubeebaza olwa programu ye mukati kyenjagala okubasaba mikwano gyange njagala mumanye ekintu kye mwayingiramu. Okitegeera kintu kye mwayingiramu si kitono kubanga kisobola okuzimba kisobola ozimbulula. Temubeera biased. Bw'obanga olina bias ng'olina wootalina interest, please kireke kuba ojja kuleetera omuntu depression afe kikwewandiikeko nti watta omuntu nga tomukutteeko naye nga kigambo. So bwe muba mukola analysis zino muzikole nga Mukama yabagayidinga. Okitegeera kubanga oba weetadde mu ngatto ez'omulamuzi alamula emisango ate abantu babawulira. Buli w'obeera nga olina bias okitegeera obanga olina interest y'ewantu at least kirambulule nti wano nyinawo ki interest era byenjogera byonna mbyogera ku lwange ne interest zange naye toyogera toyogerera generally kubanga ojja kuwabya. Okitegeera abayimbi bano ennyimba zino tuzaala nzaale abanga mwana ne bwe lubanga terwanyumye nnyo. Okitegeera omuntu yete aba talina neda muyinza okisussa tewali tabu naye olina okumanya point of production. Omuntu oluyimba aluzaalanga mwana luva wala. Okitegeera because obanga yalwewulira obintu ng'ebyo osobola odusuula mu kasero senga mu butuufu luba lujaamu naye kibi nnyo osuula nguwadde n'ensonga kibi nnyo osuula mu kasero olw'okuba mujjawo oli yakusasudde akatalekeka. Manyi ndodde ne Kenzo ayinza okuba nga emyaka gy'amaze mu industry emyaka gy'emaze naye
bantu bensinga okumanya abaali mikwano gye era nga kalya noli kamenyako ninza n'okuba n'ebivulo ebimu ebyafunisa ssente omukulu muganda wange mwoli mufa ki ne Jacob nze sijja kulimba nti nyina ekintu kyonna kyenfa ne Jacob era simanyi na kyenyinza kugamba because yali ku ttiimu yaffe nga tutambulira wamu n'akeera ku makya ne wabaawo omukulu Masiko n'ategeka show mu kifo ye mwalowooza nti yali alina ogitegeka ndowooza yali Ambassador Big Talent kaakati n'agamba lwaki ate Masiko akola mu kifo kyaffe biki kitegeera naye ng'ate bwe twakolawo omwaka ogwaggwa oli yagamba nti tewamukoledde era n'alipootinga nti tewatambudde buki nze mu gurupu kyenva ngamba nti bw'aba awantu awo tewakutambulira bulungi naye nga waliwo ayagaddewo muleke akole awo obuzibu bwe bwava kitegeera era nze ndowooza conversation okwogera nabo zaakoma ku olwo I don't even know what's happening kubanga I'm very busy. Nebuli byemuyiseemu ne Jacob tobeerako awo n'olyanga ogana naye musajja wange ono wakitadde abantu bempise nabo mu bintu bangi nga nawe mwoli n'abalala okitegeera bw'obanga oyagala okutambula mu nsi eno okkirizizanga nti we can agree to disagree wali ompuliddeko nga nyina kyemwogerako akati Mukama yeebazibwe alhamdulillah fe abasiraamu tugamba alhamdulillah ono namuwa transport eyamujja Emityana ate oyagala nkuzeeyo kati oyagala kuddayo yambe olira omanyi wambe mndu wa 15 kuli 7 yasooka nandeeta nansuula nateete kati nampayo emitwalo 15 era sewe nampamisamu ennyumba yago mu kitundu awonojja ebyaddala naye mbadde enkujjonkera olwaliro bw'otunula engeri gy'onyiriramu sebo muganda wange bwe biba naye yasimba kifene kwe twakulira nga tuli emiwuula yasimba ensigo emu naye kuvaako enkota nga 4 ne zitundibwa era sewe olina okunyo tumaliriza mweraba abadde dikezo bayi